Butereva bali ku mukutumbaniriza nnyo Uganda y'enkya tasa Uganda Waka Films saako ne Channel 56. Channel 56 ya Honorable Sulaiman Jakana Nadduli tusaako Channel 56 mukutu gwa YouTube nagwo tusaako obubaka of course obukwatagana ku buwangwa ennono saako n'amawanga agakola eggwanga Uganda naye nga twatandikidde ku ggwanga Buganda of course exclusive access oba okufuna ebintu byonna bibadde tofuna ku mikutu egy'enjawulo ogenda kubeera nga obifuna ku Channel 56 byonna ebya Honorable Sulaiman Jakana Nadduli mutabani wa Honorable Hajj retired Major Abdul Nadduli omukutu ogwo mugende maaso mu subscribing ko osobola okubeera nga ofuna obaka videos ez'obuwangwa documentaries ate saako ne byonna byagenda okubeera nga ayogera ng'obifuna in HD and experience ey'enjawulo ogenda kubeera nga ofuna ebintu ebyenjawulo. Channel 56 gojja okubeera nga subscribing akate Waka Films gwe mukutu gwe genda okusaako of course obubaka bwa videos nabo naye nga in form of documentaries ne films ezikwata ku byobuwangwa n'ennono byonna Jakana Sulaiman Nadduli byayogerako ogenda kubeera nga obifuna mu ngeri eri acted oba ezannyidwa in plays oba emizannyo as directed by him byonna byayogerako. Bwe tugamba nti olukiiko lwa Buganda lulina kulondebwa bwe luti Katikkiro akolebwa bwati buli kimu kyonna Waka Films WAKA space films. Nze muzukulu wa Gabunga Moses wamala abali mawanga gatali gamu UK, United Kingdom, USA, United States of America, Canada, China, Sweden, Bahrain, abali Germany, abali mu mawanga agatali gamu Uganda, Rwanda, Burundi, South Sudan, Kenya, Tanzania n'ensi ezetwotoloddewo. Olwo program zetulese Honorable Sulaiman Jakana Nadduli nakugaba buli week tubeera naye at least every day if not 4 days or 3 days naye buli lunaku oba omusuubira okujja okubeera nga abako obaka bwayogera. Olwaleero agenda kubeerako lecture jawa mukulu we Fred Kajubi Lumbuye. Lumbuye ono of course ayina ebigambo byazze ayogera ebimu abamu byemusaamu amaanyi ne mumukkirizamu ne mulowooza nti byamakulu byamazima bwino yennyini naye nga ate waliwo obulimba obubijjuddemu n'ababimuwa nga bamuwubisizza buwubisa. Fred Kajubi Lumbuye ono ensangi ezimu oba enfunda ezimu azenga olumu atiisatiisa ne Sulaiman Jakana Nadduli ku bigambo byayogera n'abaako engeri gy'amulumba. Kati nno leero Jakana Sulaiman Nadduli ayina engeri gy'amwanukuddemu era obubaka buno njagala mbuulize bulungi nnyo engeri gy'ayogedde ku Fred Lumbuye information wagijja saako n'ebyo ebigambo byayogera ebimu byagambye bitakwatagana ebitaliiko mitwe n'amagulu byagamba nti oba obuwangwa oba ebyobuwangwa ebisinga tabitegeera nene yeefuula abitegeera. Sulaiman Jakana Nadduli amuwadde lecture eyiye amuwadde dose program gy'ogenda okulaba. Jjukira program zino zikuteekebwamu ensimbi bannaffe aba Brand Property Services Uganda Limited. Brand Property Services Uganda Limited bano bakugu mu kubeera nga bakolera ku nsonga eza real estate oba ebikwatagana n'ebyettaka in case of construction, architectural design, renovation of houses, property management, real estate puzzles. Byonna tubikolako so okubeera nga otutuukirira awo wennyini mwe abali mu Uganda ku Entebbe Road ewazana of course kwekukulirana n'ekizimbe kya Muguluma Empire waliwo abangambye by directions oba wakava katini nnyo ku round about eya Zana oba ku katale k'ewazana very good round about just a few meters like ebigere nga actually 200 I guess yes naye kumpi nnyo ne round about eyo. Tusangibwa ku floor esooka omwaliro ogusooka room 5 kojja okubeera nga otusiŋŋaana bwe yeetaaza okuprocessingira ku kyapa ebintu byonna ebyettaka bibadde bikulemye oba bikutawaanya ebyapa oba ekyapa kyonna ojja kubeera nga otutuukira naye ate byonna ennyumba ezizimbiddwa eziwedde zonna
kuguza za byapa tetulina kintu kye tugenda kuguza nga tekirina kyapa so nja kubeera nga otutuukirira ku directions ezo nyine n'ennamba y'essimu eyo yennyini tubeere nga tukolera ku ebikwatagana ne ku by'ettaka byonna nze muzukulu wa Gabunga Moses Wamala. Enjoy the rest of the program. I'll be right back. Uganda y'enkya. Njagala kutegeeza banna Uganda y'enkya ate banna Uganda bannange n'abo bakkiriza mu nkola ey'obwakabaka gye twogerako nga monarchism ate era mu ngeri y'emu ne bakkiriza mu ggwanga Uganda nga bayita mu nkola zaabwe ez'ebibiina by'obufuzi olwaliro ebigenda mu 1018 ate era mu ngeri y'emu ne bakkiriza mu nkola ey'amadiini mu kuwanga kw'eggwanga lyaffe mu kigambo for God and my country. Yes. Na bwe kityo mu kwezuula kwaffe nga tujja tutandika okuba bannayuganda twasooka kubeera mu essence ya butegeevu obwogera amawanga gaffe. Ndi musajja Muganda nze Jakana Nadduli neddira mpeewa Kabbiro Kayozi muzzukulu wa Kijje tusinzira bubiro kyaggwe. Owulya bulungi n'obanga omaze okukakasibwa mu bika 56 ebyo bikola obwakabaka bw'e Buganda ebyatandika mu mwaka 2002 nga biri ebika 6 ng'oggyeko okusatuluka kw'ebika ebyo kintu okujja okugatta kw'ebika ebyo nga bimaze okusatulukuka ffe n'abanga atukuŋŋanyiza otukomawo ku lw'obufuga obubi obwali bwa Bemba Musota. Yes. Nabwo kiti abali mu nzikiriza y'obwakabaka okwanguyizaamu mu kino buli ggwanga lyaffe oba kye tuyita ebika byagabana obuyinza bwabyo awatali kutomeregana mu bwakabaka bwaffe. Bw'oba onyonyola ekigambo federal system Buganda it is inborn to us kiba muffe. Nabwo kityo democracy yenna mu bwakabaka bw'e Buganda oba omwogerako oyo inborn mu Baganda. N'okugabana kw'obuyinza bwaffe bwe tuzze tutambula mu line ebbiri za House of Lords and House of Commons obwo nabwo twatuuka mu kye tuyita okugabana kw'obuyinza obutaliiko kuba nti tulwanira bweyogera kuwa omuluka omanya waakoma. Yes. Ng'era butambula mu House of Lords n'ova ku kye tuyita enju olunyiriri essiga omutuba nga bwe tutambula akasolya mpaka gye tuggwera buli hierarchy erina obuvunanyizibwa bwayo era tebutomeregana. Ofuna bulungi. Nabwo kityo wakati w'ebibiri line ezo ziggwera mu Ssaabasajja Kabaka mu kusembayo kwe. Abataka ab'obusolya basigala mu independence yaabwe olwaliro bali 56 mu kuba nti be bannannyini bwakabaka bwa Buganda Sir Ronald Muwenda Mutebi II nga bono gamba owekitiibwa Ssebuufu Bwango Ronald Muwenda Mutebi II mu mateeka nga bwe kyalambikibwa 1964 Emperor Haile Selassie yajja wano n'amuteekako ekitiibwa ky'obwa Emperor olw'amawanga 712 ge yagatta ku bwakabaka bw'e Buganda kati gwali oli waddemu muga nti Emperor Ronald Muwenda Mutebi II kubanga Buganda it was a full flagged nation eyagatta amawanga agasukka mu 12. Ofuna bulungi. Nabwo kityo mu line zezo nga bwenzija nsimenya njagala kusinzira mu bigambo byebimu nti tulina kye tuyita ennono kengenda okunokolayo kokka okutegeeza mukulu wange Fred Lumbuye ow'emyaka genda mwana mwemeka mwebiri ndi wa 37 gwoba onsaze ekkubo bwekuba kukula so kiba kigwenda omuyita mukulu wo. Yes. Njagala ategeera ebintu bino nga sinnaba kubaako kye mwanukula mu bino byatadde kuno mu video tekikwetaagisa kamwako yadde okuddamu okubaako kye weeraliikirira kyonna ky'oyagala okwogera n'okukola tonneebuuzangako kikole ogenda kwesigamya okumwanukula ku nnono. Yes wenja okuyita naye nze mugamba tekinnetaagisa kunsindikira warning. Yes. Bweba byabufuzi oba omaze okunzibirako kati yita wano tubanga abalwanagana ng'onsindikira syndicate. Gwe bw'owulira nga information yo gyesiga nga ne sausage kuwa ddala nnambulukufu ng'otegeera bulungi Buganda n'okyawula n'obwakabaka n'otegeera ennono obulombolombo obuwangwa mpisa n'olulimi n'oyawula n'enju y'obuweereza mu Buganda ey'abakopi n'eyabetuyita aboolulyo. Nja kukutegeeza lunyi sinaawo kipya ky'ogenda kuleeta mu mutwe gwange kinneetaagisa kuddaka. Ekyo kimu. Ekyokubiri bwe boyogera ku byobufuzi by'eggwanga Uganda byawula obutabiteekamu byabufuzi na interests za byabufuzi ng'oli wa Nuupu nze ndi wa NRM
n'abasigadde mu bibiina byabwe gye biri amawanga gaffe tugaawulemu gagattamu ebyobufuzi nga tulina kye tusika okusobola okutwala ekyo byobufuzi kyaffe kugenda mu maaso. Tulina kwogera ku mawanga tetutaliseemu byabufuzi. Buganda tokozesa interest yonna gy'olabawo kunoonya buwagizi ku kwetabikako ng'olina kyogoba kituukirire. Oyo si Jakana Nadduli mu ntegeeraye. Ebyo mbyawula. Togezaako kukozesa eddiini n'osinzira gy'osinzidde ng'ogigatta n'ebika oba eggwanga lyo mu buweereza. Ebyo byanjawulo. Kaakati nze bw'oba onsindikira message tekineetaagisa warning. Omutwe ogwange nkutegeeza lunye ntudde ne taata emyaka egy'obukulu olwaliro nina 37 kibale nti emyaka 21 mbadde ndi mu lectures ng'oggyeko okusoma okwange kwebyo byampeeredde ebisigadde degree 3 ze nnina. Ebyo bikwata ku ggwanga lyange teryajja kuvaayo awo nattuke oba oli mumbejja ndi Ssebufu bwangu Ssaabasajja Kabaka ye kennyini ndi wa Simanze Nava Saaba Bakiweweesi nze ndi mutaka wa Kasolya nze ndi wa Myoyo. Ne bw'oba osinzira mu lubereberye nkikutegeeza lunye mu Buganda tolinawo ogenda kumbuzaabuza not only Buganda nga mu introduction gitubagambe nti njagala kusasula abo abandabirira. Omwaka omulamba nga musondesa ne muzinsindikire zitaali nkake nkozesa amagezi ge gamu kuwonako okusobola okuddamu okwambala engatto n'okutambula bampa emyezi 8 nze nja kukola mwaka singa mba nfunye ebyo gadgets ezeetaagisa nga banene mu okutegeera eggwanga lyammwe na buli buwangu obuli muno ekyo kineetaagisa kwekweka. Kaakati omuntu ng'onoovaayo gano si meewaano nga Bayibuli tugamba nti mwowana w'omuntu muziiziddwako okwekubira kw'amagoma leka ensi ne Katonda ekweka obujulizi mu ebyo ebikolwa byammwe. Kaakati wano sijja kugamba nti kyenkulembesezza naye we wajja ataagezaako kukwanukula mu nnyanukule kulaga nti asooka kuwooninga oba onzikakkanyizza ddala. Kale message obwangu oyagala giyisaawo gwe bw'owulira nga nnamu don't warn jite etambule. Nkutegeeza lunye I am ready 1,000 times okwenganga buli kizezengere gye kiri ekitali gwe wekka n'abasigalidde abagenda okuvaayo nga mutabise ensonga z'emmenye n'okwata ebyobufuzi n'obiteeka mu buwangwa n'okwata eddiini n'ogitabika mu buwangwa n'okwata entegeerayo n'ogiteeka mu buwangwa n'okwata obuyigirize bwe kuba wasoma nnyo n'obiteeka mu buwangwa naye ng'ekiri emabega interest oyina gy'oyagala okugoba ebeeka etuuka ate ottirire bino g'onoonya bibyo mu bufunze onoonya bibyo ontegeera bulungi nga weesigamye ku buwangwa. Yes, Fred Lumbuye ebbanga limaze ku YouTube bw'osinzeko kiwanvu myezi 8 nga wankulembera tekyategeeza kutegeera Buganda. Bayibuli Uganda nti okubeesoka si kukola ki si kubulya oba ontegeera bulungi kulekanga sijjukidde bulungi bwaba nga yaawulira nti yansooka ku social media ekigambo ky'okusomesa obwakabaka bw'e Buganda saagala tufaanagane bano abavaayo ne beefuula abajega wali oliriddawa lwaki tewaliiwo mu budde obwo buli kimu kiba n'obudde bwakyo. Naawe buuza kitaawo Buganda yali egwa yali aliriddawa ku mulembe gw'Obote yakolawo ki naawe oli olwaleero teekateeka kulwana kwe mulwanyi okugjako Museveni ky'onoobuulira batabani bo ne bazzukulu bo nti Museveni yatulemerako bawe ansa naawe ogiteeketeeke lwaki kwali ng'ebiina bya opposition weebiri. Kaakati na bino mu kutegeera ekintu we kijjidde kijjira mu budde saagala ombuuzenga mujega na bibuuzo bya kyana kito wali oliriddawa. Fred Lumbuye tajjanga kona lwa bakabaka Buganda bayatondawo obuwangwa oba ennono. Jakana Nadduli sina kye nateekawo ngoberera kuba nti trace yange yenzaani oluvannyuma ekintu kino Uganda kyajja kitaffe tukiyingiremu obeerawo endagaano tugenda okutunuulira mu kulongoosa n'okutereza kw'eggwanga lyaffe ng'omaze kussaayo makezi ate nga Hajji yaziwandiika talina n'emu gye yawandiika. Ntegeeza mukulu wange Fred Lumbuye Kajobi asinzira mu ttake bw'oba oyagala kukuteera mu lutake lw'otegeera awo nasomera oba ontegeera bulungi bwe guba musango kyovula nasaba musango gwo nga nkyakukolera ku episodes ziri ezaasooka nga bakutte nga bantegeezeza nti wali weewambye emboozi ng'ezo sijja gitwala naye nze nakola ogwayo gwali gumwanidde leka ensi ewa obujulizi n'okusaba kw'omusango gwayo sijja kukusalira muki musango nakola obuyinza bwange kye bwali bungamba n'entegeera naye amagezi ge nali nkulabamu mu budde buli we nakukolerako episode ate saagala weewunzike ng'otegeeza gwe nga bwe tuli abaana bannambi ababiri likewise gwe ku kinaayitawo ku kikyo ntegeeza nti tuli baana bannambi bwe kiba kyange nga nkyogedde nti
kakati ataawo wakoze ensobi gwokunsalira ne warning nejja nze sisobola kuwoninga nkutegeeza lunyi amagezi agange siga kukimako kwebyo byemmanyi naye kitegere teryamanyi byonna bayibuli kyeyogerako wabula tuwaŋŋane enkizo era yateekawo ekibuuzo kigamba nti gwe atamanyi mwebuuze ku bannannyini kumanya obusibwa nga temunnakola nsobi kakati nkutegeeza ebigambo bino wayogedde ku ndagaano ezikwatagana ku balwanyi abalwana 1996 naye nga okutegeerako n'okulambika kw'okwensonga kunsindika eri kitange w'ekitiibwa Meja Haji Abdul Nadduli nti endagaano ze baakola ne Museveni mu Kasaka awo ensobi esooka nti jangu ozibuulire eggwanga kyenjagala okukutegeeza otegere ebintu bino mu bulambulukufu nti abalwanyi abayingira 1996 nga Baganda twakola ebitundu 95 ku buli 10 ku bannamawanga abasigadde mu kwetaba kw'omu lutalo bweguli nabwo kitaba veterans abali wabweru abali mu nkambi ezisukka 7 weebali n'essaawa ya liro nga balamu nga ne kitange waali naye lwolo ya kitange mu nsiko zaali lwalo zingezi 3 zikamenyo esoka ku kyo ye musawo mubereberye nga bano ba Dr. Bebisigi abasoma health science w'okutunuulira obutandaalo obuyonjo bwa toilet kuba si musawo ajjanjaba wa mpiso ekyo tebakibalimba tamanyi kujjanjaba bw'abanga amanyi kamwa koogera atekewo empapula ze newe yasomera oyo wa health science era yaleeta akatabanguko k'okuteeka Museveni ekigambo ekimugamba nti Abaganda bakuteza obutwa nga Museveni azimbagatanye face so nga proteins ze zimuyitiriddemu obungi ne zimuleetera backfire w'omubiri okujja nga azimba bw'ateekateeka embeera eyo yagamba nti abateza obukwado be Baganda mwe basooka okunoonya yali Nadduli kubanga eri omusawo omubereberye n'okumutega obutwa Museveni n'agamba nti bwe baba okukakasa nti ddala naweereddwa butwa buli musawo ali muno waakuttibwa singa obutwa bwakunzita Dr. Bata yajja kugamba embeera oba kigoye weezinge namunaazawo navuga nti no saagala opakena kuteeka kwa decision soko je tunuulira omubiri gwo ne bwe gutambula naye nze bwe ntunuulira signs eziri ku mubiri gwo emmere olya ya kika kimu kubanga ebijanjalo bye byali bisinga obungi n'akawunga namuga nti proteins zikulimu n'amata goonywa mayitirivu kendeeza ku proteins okumala wiiki 3 nga tozze mu kulya kwe byemmenye n'amuteeka ku data endala n'ategeera omuwumba tuutu oba omugwago wavu Besigye yali amaze omutegeeza nga bayise mu lukwolo okutwaliramu bano ontegeera nti abo be bamuteza obutwa n'ekintu ekyo bakirimu oyo Besigye gwe muga nti yasoma obusawo tabangako doctor at any one time ekyo kimu kitange ye musawo muki omubereberye okumala emyaka 2 n'ekitundu ng'ali mu lusawo era teyakoma newankubadde abasigadde bamwegattako yeyajjanjabanga so we mumbwa nga bwe mujegera era kitange chemist ajjudde emirimu eyayiye eddagala lye tuyita erya kansa n'erya yellow fever eryali mu muzungu yenna lye lyatadde wano ng'eddwaliro lyali limu eryali lirina obulwadde obwo lubaga naga nti ate kisoboka n'azuula eddagala eryo n'eriwonya kansa era chemist we yalinga afumba miti ne distillation okutunya omuti guno nti bwe guba gusobola okukola kino bwe ngugatta nzijamu eddagala ABCD era lyalinga lya mpiso mu kusemba eddagala lyaweereza ku Museveni mu kumujjanjaba engalo eno ng'Abachina bagiremeddwa lyeddagala yakozesa ku Saida Bomba Honorable eyatulyamu olukwe oluvannyuma obufuna bulungi eyatulyamu olukwe tebaaba wa mumbwa ne Museveni watasobola kulumiza Muzeyi Nadduli nti yalina mumbwa era we yasomera empapula ze ez'obusawo weeziri so retired Major Haji Nadduli musawo chemist awedde emirimu era ne namugamba nti nze olw'okuba nasoma sekatuko nga ndi mbala lweno enteekateeka ne formula gezaako okugifulumya obeera remarkable mu kitabo n'agiwandiikamu ejjule agirekera abasoba basinze kweri ku ddagala lya kansa n'eryajjanjaba yellow fever omulimu ogugwe kikakasibwe nti ku record yagukola yaguma very good. Number 2 ye yali second in command in absence ya Museveni singa abafuluma Uganda yes yabategeezanga nti buli nkambi zonna gye ziri mwebuuzanga ku Muzeyi Nadduli kwayingira olutalo n'oyo agenda okufuluma ku kyonna kye weetaaga nabwekityo ku ekyo kyenkunnyonnyola ogwo mulimu gwakumeka gwakubiri ye yali ali second in command newankubadde Museveni era mu lutalo yalinamu hierarchy eyiye n'Abaganda be ekyo tekyerabira naye ate wano mbwesige yakitunulya ng'omuntu oli yali awulizibwa nnyo nate ng'obugezi busobola okuteeminga olutalo
obutagenda mu maaso ekyokulabirako kyekiriwa lwe lunaku Museveni lwe yanyiiga ennyo ng'asindise olunaku Museveni lwe yanyiiga ennyo lwe lunaku Museveni lwe yanyiiga ennyo lwe yasindika Abaganda ababiri okugenda ewa Kayiira okutwala ebbaluwa ne bakoma mu kkubo nga bagisomyemu kuba baagibikkula ne bagamba Museveni ono atusindise ewa Kayiira atuteze mutego Kayiira atwettire ofuna bulungi kaakati ebbaluwa tebaagiwa Kayiira Museveni ku bibiri alinda akawungeezi be yatumye bakomewo bamuwa amawulire agenda okubalaba be yatumye nga ababuuza ku kyoto bali ku misito bagyennyama akawungeezi basaze mbuuza bali sibe twatumye egundi negundi tye ate gye nabatumye nindo y'okwanukula kw'ebbaluwa yabadde eraga nti nina okwanukulwa ate kiki kye baliko bali nga beeyisa buki bweyise kanti mubayite nga bayite okunnyonnyola empulizo za Museveni zimulaga bobo kye baamugamba nti ebbaluwa twagimuwadde naye teyalina kye yatwanukudde era twalindiridde akaseera yatugambye nti kale nkitegedde mwe bali kutuusa kwa bbaluwa agenda okuwulira empulizo za intelligence kuba Museveni teyakutumanga omu nga mutegeeza nti omusajja ebbaluwa yagirinza okuva ku makya mpaka kawungeezi talina gumbaka yenna gwe yalabye ebbaluwa teyatuuka Museveni olweggulu awo kutuula ng'ayisa akajwanuko kwekalakaasa nti kale lutalo mbambulizizza mu baamawanga n'okuloweza mu nsonga ezo ez'amadiini n'ebyo bitundula ku principles za Buganda abantu babe baŋŋambye wano nti bujja nwana mu ggwanga olutalo lufudde lwa Kiganda ne mbawukakkanya naye omuntu okumutuma n'abanga asobodde kutuuka n'atatuusa butume akiri kampandika ekitabo ekikwatagana ku nnwana y'entalo abasinga obungi bajja kutandikira olutalo ngenda kuluvaamu nze ntambule ŋŋende Muzeeyi Nadduli n'amutegeeza nti ng'owecwacwanyi n'osukka wewaalikomye naye ensobi togiteeka ku babiri bali be watumye gw'ensobi naga ti Muzeeyi Nadduli oŋŋamba nti ensobi kitya n'amugamba nti ensobi gye wakoze bw'oteekateeka olutalo n'oyita abagenda okujja okulwana olutalo luleeta bazira si bayivu mikwano gyo gyonna gy'obadde olindiira okujja okwegattako abo balijja luvannyuma nga bamaze kwetegereza olw'obuyivu bwabwe na interest gye bagenda okufuna mu lutalo abasinga obungi wano bajja lwa ggwanga lyabwe be bakopi abatasomye nabwekityo enteeseganya zewasindise walonze levo y'omuntu ali ku levo ya LC3 n'omuluka n'omuteeka ku ambassadorial level okumusindika okukola enteeseganya wakati bo ne Kayiira omuntu ng'oyo atasomyeko atabadde mubuweza na kusawo kwa experience obadde omusuubira kuvaamu ki kyomusuubiramu kale eyo nsobi sijja giteeka ku be watumye gwe waddidde leve eyawaggulu mu lutalo waleseemu abategeevu bangi okukira ku be watumye onfuna bulungi Museveni naga nti kale mwamina tuyogedde ekintu ebitundu 10 ku 10 bituufu ebintu bino kyali kituufu tusobola okutulanga okukaanya ensobi webeze era nekyo nkitegedde nekyo tugenda okukola Muzeeyi Nadduli abantu abo natumye bombi Baganda nja kusima oyogere nabo bo bennyini be babaza ebbaluwa ewa Kayiira ebbaluwa ne bagisitula neetuuka ewaani ewa Kayiira ontegera bulungi mu ebyo ebyasomebwa mu bbaluwa eyo sijja bikumenyera nja bikuteerayo mu kusembayo okulaga Fred Lumbuye nti saagala atamettame ebigambo ebikwatagana ku lutalo nsooka kukulaga kitange buvunaanyizibwa bwe yakola ki bwe yali obuvunaanyizibwa obwokusatu yali recruitment officer Abaganda ebitundu 98 ku buli 100 ye yabayingiza ensiko nga tasosodde n'abamawanga basigadde ne mu bamawanga yayingiza ebitundu ebibiri ku buli 100 kubanga bangi abanalwanda badde mu central government ababadde okulwa haji mu mbeera yonna nga bamwebaza kuba nti basosola okuyingira olutalo nsiganti yasonga ntono mugano yes na bulungi nnyo era mu lutalo olwo ekintu ekyokuna kitange yali mulwanyi ow'emmundu eyagwa ku bato okulwana ng'ogyeko ekyobusawo era baanoonyanga emmere nga mukogo n'agaa ntugenda mu kitundu kyegindi kufunayo mmere ne bagaa ne baginoonya nga musasi ekyokuna kyoteekeddwa okutegera ekyali kikamenyo kitange yali musomesa era Museveni agenda musinkagana wali ekatiiti ekalasa we nasomera nange ne maliriza P7 yali musomesa wa geography na history okuva ku P7 P4 mpaka ku senior 4 nasomesa geography okuva ku P7 mpaka senior 6 oba ntegeera bulungi kaakati bwe bayingira olutalo bannaffe abajja Museveni mu history bwe yali ategeera eggwanga Uganda yali talitegeera Oweekitiibwa Nadduli yamuyamba okutegeera ku ebyafaayo by'eggwanga lino number 2 ye yali campus head eyali ennannyini geography mu lutalo
yali abategeeza nti bw'otuna mu njuba wano ng'omulunyanja bwakola tugwa wano era olunaku Museveni lwe yakikola n'amuggyako obuyinza nga ataddewo Munnarwanda yazze ng'asomye 82 yabeetoolooza n'abazza we yabadde era bali bagenda kubattirawo nga geography amuleme nti botunula wano ng'alowooza nti babeera mu balalo nga tulunda bwe nashengerera wano okutwala wano tugenda kutuuka wali naweetoola bwoti ng'alunda ente addawa ku kiraalo babakubye babazza mu ambushi mwennyini ng'ate babadde bali abasirikale we bazze ekitiibwa kino bakimuddiza ekyokusomanga map naye lwaki yali musomesa wa geography ontegera bulungi kaakati yo omulimu gwe yakola olw'okuba buli nkambi yalina access yawandiika buli kyonna ekyali mu nkambi n'ekyateesebwako kyekitabo ky'ensoma eky'olutalo okugezaako nange okukunnyonnyola gwe ataali mu lutalo otegeere naye nze saalwana nazaalibwa mu lutalo 85 kyekinteesako erinnya ly'omutabani w'olutabaalo weriva Fred Lumbuye otegere ebintu bino nabwo kityo ng'ogenda fulumya ebintu byo kitange yawandiika buli kyali mu nkambi at least ku kyo n'obuweereza bwe bubadde bujja butambula abadde talimba nkeera talimbanga ku ggwanga lino mu buweereza bwe ofulumya ebigambo by'olinako omutwe n'amagulu nga tannasituka naye kujja nga nze nkyali mutabani ojja kuswalira bunyo n'oyo akubi information ofuna bulungi number 2 information gwokuba ne popularity y'abakuwuliriza tekuwa mwaganya oba does not impede you okulowooza nti okuwuliriza ennyo kutegeera ofuna bulungi bad black bamuwuliriza yebuuzibwa ku ki Buganda okumuwa certificate ofuna bulungi ono gwe bayita full figure oba ye big figure bamuwuliriza avaamu sensi ki okwemulobwemuzi ku mpewo oyinza okuba mu Nakatemba mu layini eyo ng'olina abagoberezi naye ng'obugoberezi tebulina kye buyizimba ggwanga na kino kitegere following y'okuba ennene teyakuwa mwaganya kukookera na kukonjera kwebyo by'otategera kyenagambye tekinneetaagisa ompabula oba onsindikira message eringa ng'egamba nti warning no kyonna ky'oyagala bigambo byo etteeka no bakugamba nti bakukwata buli kyonna ekisooka okubuulibwa kibe kimu police rule byogenda okwogera mu kaseera kano nga tukusaako empingu zino byaddembe okuba nti bijja kukozesebwa mu courts of law era bijja kugattibwa ku bujulizi kwebyo byogenda okuba nti onnyonnyola naye olina eddembe ery'okusirika mpaka ng'ofunye looya nagenda mu courts of law ekyakubiri principle ekugambibwa kimu tolina musango newankubadde tukututte mpaka ng'ekkooti ekusaliddewo wantukututterwa kiragiro kya kukutwala onnyonnyole mu procedure entuufu naye tetukwatako musango kaakati olina omulimu ogwa Fred Lumbuye okwisa ebigambo for freedom of expression and speech ebigambo byonna by'onoofulumya naye bw'oba olumba Jakana Nadduli n'abasigalidde kuba omugezi tabaatya gendera n'ebigambo ekyokubiri ku kyo kyolina okumanya Fred Lumbuye nze byonna byenjogera n'okundabula kuwandabula nti gavumenti endi bubi ne kitange nkwebazira nakola omulimu gwange n'enkusasula naye kimanye kamanye nkikubuulira lunye ekyo tekinfuula walubeera kuba wansiiwo laddazizo ne bw'ozinzijjako oli yagamba yenna kukkiriza mu Katonda alinga ng'olusozi lwa Sayuuni kubanga terujja olokoka eyakukako okumpulya information bw'ajja okuyita mulala amukake antuuseko information omutegera bulungi nabwakityo Jakana Nadduli n'okumanya kwenkuwa nti olina eddembe ery'okufulumya ebyo byonna by'oyagala naye bisunsule biraga mu baki kika ki kyogenda okwogerako nga weetegeza ko yakuwadde ebigambo by'osomanga amawulire onfuna bulungi ekyo kye njagadde nsooke kutegeeza emirimu gya kitange mu lutalo n'abatuuliza bajawule mu lutalo tewaliwo any mistake yonna oba kintu kyayitawo kyataawandiika kyataamanya newankubadde mu nteeseganya ezisinga obungi zajjanga luvannyuma nga bakomyewo ng'ali ku high command okuleeta information bagiteesezeeko awaki yadde teyagenda ekitabo kye kikadde nga muze mutabani we nze nakitereka era yakozesa omu ku bba abaali mu lutalo n'amugaa nti ngulira ekkalaamu ne black book ennene kyogenda okunsasulamu n'agimugulira ennene 4 choir maybe just 6 choirs gye yawandikamu pa information na buli kimu byonna byenjogera waliwo mother book mweyajja ekitabo ki okubawa information era ekyamudeetera entonokeza eyo kwe kutunulya pecos eyakufa omugenzi yes okutunuliza omugenzi eri akategaya okutunulya lisomoja ani ono
lisomo ogyo lwaleero abaddeko minisita yani erinnya namboze bwe yategeeza mbu yeekuba essasi oyo omumutegedde erinnya ligenze n'otunuulira n'abasigalidde tumwine yes gino tumwine nga bawandiise ebitabo nga bonna bwe beeyogerako n'aka Museveni kenyini bwe yakawandiika balaga nti abannalwanda bokka be baali mu lutalo abaganda teri aboogerako n'emirimu gyabo teri agikoonako buli oli bwayogera n'osoma katabo ke nasoma akapako kuteesa ng'ogamba ye yali kamenyo nga linanyini lutalo temwalimu baganda bayogerako nti wano waliwo okuttirira n'akwata ekitabo kikyewandiikamu information musajja awaza gwe yakozesa okumuwa ekitabo ekyo n'ekkalaamu n'azimuleta ekkalaamu 12 n'azimuwa mu lutalo n'ekitabo ekyo buli kintu kyonna ekyaliwo nga kikyakya ne mutwe gwe ng'akyakitunuulira ng'era akyasofumitiza nti olukiiko no bwe lwazze lwabadde lugoba ABCD naye bano interest yabwe yabadde eraga kino ng'obwongo bukyayokya ekitabo kye kyonna weeki kyali kya 6 kwaya bw'oba mwagala kikakasa ku ekyo obuuza musajja awaza anfuna bulungi kuba yaleeta ekitabo ekyo era yamwebaza oluvannyuma lw'olutalo nga luvuddeyo kaakati tewaliwo kaayitawo mu lutalo kitange kaataawandikira akatamanyikiddwa information gye wasooka okufulumya enfu nenkutegeeza nti Fred mbu yofulumizza bifu lwe lunaku lwateeka ku mpewo ng'onnumbaganye n'ogamba nti Muzeeni Nadduli ddayo otegeeza abantu ensonga eggwe Jakana Nadduli nga tolina kwogera ku bintu bya people power na bya bibiina na bya bufuzi byonna endagaano zonna ze baategeeza zitegeeza abantu ze mbadde saagala kumenya zisimenyangako saagala ontaanule ng'olaga nti omanyi kingi nnyo kubikwatagana ku lutalo n'oga nti ddayo obuuza kitaabwe baali ekikunyu enteeseganya ze baateeseganyaako abataka ab'obusolya baabagamba kigambo kinga endagaano awe nagambya ddala nti era nnakusindikira message negamba nti mukulu wange Fred Lumbuye wegendereza ebigambo by'ofulumya n'akuwandikira information mu layini ye oli yaga nti mere stroke of a pen you are gone and no power ate the same mere stroke of a pen you are in power oba ntegera bulungi era ng'obuyinza obukutte nkozesaayo ye matalinga when is the mere stroke of a pen works abamuwandikira information nabwe kityo njagala ategere nti yenna amuwa information bwongo obwo bwe busooka okweyimirira ng'omaze ogitunulamu kankuzzeeyo mu kye tuyita olukiiko olwatuula ekikunyu gwe lwasooka okunsindikamu ng'otegeezezza abantu nga abataka ab'obusolya bwe baali mu lukiiko olwo awe natandikira okutegera nti Fred Lumbuye yabuladde olukiiko luli abataka lw'oyogerako nti baalimu era njagala kusinza ku vidiyo eno otegeeza abantu ng'osomye ne kumanya baali bataka ki kubanga teri mutaka yenna yeetaba mu lutalo ekyo kimu gwe bw'aba gyali abaalwana baali bangi oyo akuwandikira information sooka omwaze n'ekyo nze nsoose kubbirako kubanga ekiwama esinga era kyali kifu ekyokubiri ku kyo kyoteekeddwa okumanya mu lukiiko luli Museveni baali mu lutalo nga balwanagana ensonga ya Bible kyekugamba nti oyo yakeera eyajja mu ttuntu ne mukawerekera bazaana empeera yasigala eri etya abaali balwana mu ggwanga baali bayitirivu naye baabuuza Kristo ku nsonga eyo kuba tebaakitegera nti mukama wange nenkola ku makya oli najja mu ttuntu twenkanenkane empeera nesigala nga ye oli najja nenkola navudde ku mukya ntuntu awo mukawerekera bazaana najja nanga nti twenkananga nti temwategeera nsonga n'abagamba nti ekyandeeta wano nti eyali ku mulembe gwa Adamu eyajja ku mulembe gwa Nuuwa nange ogwanga ogw'enjiri bonna empeera gye tuliko ffenna twagobera empeera emu kujja mwana wa Katonda kumutegeeza Katonda kikyafaanagana olaba lutalo lwe tukola ki nabwe kiti empeera gy'ogenda okufuna ejja naye abali abaakulembera n'abasemba gye mugenda okufuna omuliro gw'abo abaajema gwe gumu kwe yali ku Nuuwa n'abaasembayo nga bajjemi gwe bagenda okukola ki okujja ne balyoka bamutegeera kaakati Museveni bw'ayita abantu bali ekikunyu abagamba nti njagala tutuule ffenna interest tulina etya emu naye bwe tunaateesa ebiteeso byaffe kummwe abalimu ne musinga n'ebiteeso ebyange nange ndiredde okukyuka okwegatta kummwe otegera bulungi olukiiko lwali ekikunyu lwali lutegeeza ekyo terwayita bataka ba busolya
tewaliyo mutaka wa Kasolya yenna yeetaba mu lutalo taliyo. Fred Lumbuye bw'aba gyali akuwa information muteekeko amukubulire n'omutaka oyo yennyini basobola okuba nga weebali balamu aveeyo atuulira nkambi kimu yali n'ennamba y'amagye yali eri etya. Bw'aba yali talina bakuweebwa nnamba ateekwa okuba omulimu gwe yali akola gumuwa n'enkambi mwe yali ekyabawesanga ennamba oluvannyuma n'okusasulwa akasiimo kaabwe. Ofuna bulungi nnyo. Kaakati bw'okiteesaako nga wakireeta bw'otyo n'ogamba nti olukiiko lwali ekikunya olumanyi bye baateesaako ebyo byali bibyo nga ggwe n'oyo yakuwandika information unlike kisobola okujja bwekiti ng'ekyali mu nteeseganya kyaliwo nga kiraga kiri oluvannyuma Abanyarwanda ne batuula akaabwe kye akataalimu Baganda akatali Kiggwe nga kyoyita olukiiko lw'abataka okubanga bakola ki baatuuka. Nkulayira mu linnya lya Katonda kitange pa information yagiwandika mu kitabo kya musajja waza kye yamuleetera kya 6 choirs ne peni 12 n'abo mukwasa. There is no any information which was messed up naye yawandiikibwa yonna yali mu nkambi gye zaali muzeeyi gy'atateeka mu kitabo ekyo era kwe yasinziza bye bitabo byenkumenyedde bapakosi bye baawandiika ebitaategeerekeka. Yes. Ono minisita abaddeko liiso moja byawandiika nga tebitegeerekeka eri tumwine eri yakatega agenda okufulumya ekikyenga kifu. Museveni we yafulumya ekiki ekisembe yayogera ku kitange ng'ayogera nasanga mwami Nadduli nga ku kityalo kye Karasa musajja waali awo nga musomesa kugamba ng'alinga ajereegerera n'emirimu gye tebagyogerako. That's why his pension up to date temuweebwanga. Museveni bagenda okukibalira ng'ayinza okuwa weewa obulumbi nga 6 mu bye yateeka mu lutalo kubanga eddagala lyalinga liri Museveni teyamugulira ku ddagala. Era n'ekyo kye yali akoze yatuuka okusirika omusirikale we gwezigiddamu gavumenti genda obuuze ku muzeeyi Nadduli ne Kagame Kolo yali waali amutegeeze nti ku bbanga lyonna lyajjanjabidde abasirikale ku ssente zituweebwa mu bina abatuweeza talinayo ku bintu byetagamu akasente. Namuga nti bwe nakkiriza ssente olwo mbandidde omusaayi gw'abantu twajja kulwa ggwanga bwe tuli batuwangudde okugabana nga bugulibeerawo. Aji teyatwala ku nsimbi era Kagame Kolo yatenaga nti Abaganda abeetabise muno bajja n'ensonga zaabwe nga banywevu beetaaga okuteekamu okwongera okwegendereza. Kagame oyo pulezidenti w'eranda olwaleero nabwekyo kino nkikutegeeza lunye nti ebiwandiiko byonna ebyayogerwako okuggyako nga baalinayo akaabwe kye ate era oluvannyuma mu bo mwalimu bo Katonda yabakiripinga n'abazza ne babuliranga muzeeyi nti bwe twabadde mu kaffe ekyo gye twatudde haji katukubbireko gwe ebintu bitegeera gwe wanyingiza obutalusinza kulima twateeseza ABCD omunfuna bulungi n'olunaku bwe baali bateeseteesa Abannalwanda abaali baagala okutta Museveni nga badedekereza Abaganda kuba Museveni yakola munda mu lutalo Abaganda be baali abapijibiji abakuma n'enkambi na buli wamu waasula ofuna bulungi nnyo. Abannalwanda abaamuliko nga badedekeza okusula ku lutalo n'abo abaali baagala ekintu kigwe Mugisha muntu tabimanyi wali muki Munalonda 911 amanyi information ne banne bwe baali nga bayita mu Baganda batte Museveni bo batambuza olutalo nga baali baluwagala naye olwadde bw'otune mu gavumenti ate be bakulu abasinga ku Bannadduli n'abasigalidde mu bitiibwa nga bano basuule bali ate abaali bakoze olukolo lutooli nga Abaganda bayimira ku lwa Museveni ate twasasulwa kirala. Enteeseganya ezaali ekikunyu kikuddiramu Fred Lumbuye nga tonnaba kuwaba yadde okukola information yonna egenda okuyiwayo ku Jakana Nadduli n'abasigalidde atali nze nzekka ensi esomye ebyafaayo ebitegeera nze nkedde bukeezi mu kujja kunnyonnyola naye abayivu weebali onfuna bulungi ojja kuteekawo information egenda okukulakira nga bagikubuuzaako ejja kuddira va mu kusoma amawulire n'ebiwandiike bwe nga amagezi agago galisse wali eri. Bayibuli kyekugamba nti nga tonnaba kubaako kyokola kusooka weebuuze ku bannannyini kumanya olukiiko lwali ekikunyu teri mutaka wa Kasolya lyalubaddemu teri mutaka wa Kasolya kyalibadde nti waliwo eyalwana teri mutaka wa Kasolya yalwana kuba n'ensonga eyali emutwala togiraba yali emutwala kubanga nga tali kaakati Fred Lumbuye eyabikuwandiikidde ayinza okuba yagatta kino okwonoona ggwe nga totegedde akuwadde obote bwakitegeera nti Museveni obote bwamala okitunuulira ng'olutale Abaganda bayingidde bangi nga n'abasinga obungi bava mu kitongole ekyo ba gavumenti ye bayingire olutalo ng'ate era ategedde n'empulizo nti bangi bagaggawadde ku mulembe gwe ate basapootinga lutalo ba externals baali bweru nga baweereza kisente muki n'aga nti ekitalo luyinza okunnemerera naye Abaganda tebaakulira mu nsiko Baganda bategeevu
nebyo bukulembeze bwe babimanyi kiki tekisagiddwa okukola tutuze olukiiko onfuna bulungi musajja oyo gwolaba gwe twayogeddeko Boziro batalingaya mwali oba nfuna bulungi ono musajja waffe gundi oyo yali tannaba kutoloka kugenda wa Museveni kwa yajja 83 oyo omulinzi yadduka bote gwe yali akulizizza eri gundi ono gwenyogeddeko mugisha muntu ng'akyali bweru bateesa n'abantu mu lukiiko bababuuza ekiteekeddwa okukolebwa ekino ne bamuwa amagezi nti yita abataka b'obusolya oba Buganda obabuuze baagala ki okusiizinga olutalo oluli muki mu nsiko Buganda temuyinza kuyingira nsiko tusobola okukola enteesa bino nebikola ki nebigwa Museveni muvaako ekyakubiri omusajja mumwegasseeko yesi tujja Ghana si waawano oyo munnalwanda lwefugi kakati eggwanga mugenda kwegatta ku lefugi ataalitwale Abaganda namwe mukatunulemu ako ayita olukiiko lw'abataka nga tezinnaba kutuuka kubugumya kwa Mbooge nga 11 lyaluyise Museveni amawulire gamugwako nti Obote ayise olukiiko lw'abataka mu Buganda si ya dismantling obwakabaka ayagala kutuula nabadde mwateeseganye nabo baagala kyotalo basome odwewala baleme kulwetabikamu Muzeyi Nadduli ategeeza Museveni nti duka bunnambiro nkwabwi magezi ogenda otunuulire gwe tuyita omulangira eyazaalibwa Ssaabasajja Kabaka eyagenda e Bungereza mu kacyo kano gwe tutwalanga omulangira w'eŋŋoma atunuuliddwa n'ekiramo kya Muteesa kwe tugenda okusinziira kyaleka abasika nga bamirundi emeka kwabo ne bw'oba olonzeeko naye ajja osinga obulungi genda olete Mutebi ajja alambula olutalo bali bonna olukiiko lujja kuba lumaze okusatuluka n'agamba nti agasa gatto kyotumye weesitukidde Haji Nadduli yawa oli amagezi n'ateekateeka olukiiko olwagenda okuleeta Ssaabataka olwaliyo nkibabbirako nti erinnya lya Ssaabataka liba teyali terinnamuweebwa omuntu yenna atalowoozezaako ng'amaze kubikka kabugo taweebwa linnya lya Bassaabataka yali mulangira ngabo z'otusomesa kaakati bamuleeta mu lutalo alulambule era eyalulambuza olutalo olwo yali Muzeyi Nadduli n'abasigadde ettiimu ya Museveni n'amuwa n'ebbaluwa yamuwandiikirwa nti njikuwadde ogitegeere otuukeyo osomangamu era Kabaka agiteeka mu nsawo ye bwekwi Haji Nadduli yawandiikira eri Yakategaya n'abasigadde Babesigye ne kiriki yaabwe bategeeza Museveni nti waliwo ekiwandiiko Nadduli kyawadde Kabaka twakifunyeko amawulire naye tuteebereza yamugambye nti okujjako mu lutalo kuno tuba tuwangudde gw'ogenda okujja ofuuke pulezidenti owulira obusirusiru n'obugwagwa bateebereza nga gira Kabaka atuuse mu kitundu ekyo kyebatuukamu ekyakisembayo okugenda okumusibula nga eri Akategaya yamutegeeza tubatutegeezezza waliwo ku bbaluwa Muzeyi Nadduli yawandiise tubadde twagala tusomemu ku bbaluwa namuga nti ebbaluwa egyampadde mbadde sinnagisomamu naye kamumule okugisomamu ebinaabamu kwenja okusinziira okugikuwa era agibikkula mu ludde obwo n'agisomamu bw'olaba ebyalimu nga byali byakwebaza okumutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka omulimu gw'okoze mukuukutivu wano mu Bwakabaka bwa Buganda buli Kabaka yenna abadde mutabaazi era ebbaluwa yali esomanga emutegeeza ebigambo nti olutalo luba omaze odduyingiramu naawe omaze okutabaalira eggwanga lyo kubanga teriyo gwe balwanira wa byabufuzi werwanirira wekka kale mu kino kyokoze kigenda kuleeta Abaganda bangi okwetaba mu lutalo luno tusobole okununula eggwanga lyaffe n'okununula ku ggwanga lyaffe eryasasika byebigambo byali mu bbaluwa nkwebaza olw'okukkiriza nojja mu lutalo kubanga ekirowoozo kitwateekawo ne mukama waffe yakiwa obuyinza oba n'akissa mu nkizo okusobola okukuyita okujja olambula olutalo ye yali ebbaluwa era yali amwebaza bwebaza kubeegattako n'amugamba nti ogimaze ogisoma nti byeyo ginzirize Kabaka n'agala n'ebbaluwa ye ontegeera bulungi kaakati ebigambo ebyali mu bbaluwa eyo bye byaleeta Ssaabataka okujja okulambula oluki era olukiiko lw'Obote lwasasika terwatula olwali luyita abataka b'obusolya okujja okwetaba mu lutalo luno kuba amakulu gaali gafudde kale awo n'abanga yakubibwa bulo eyali ennene Obote era olutalo lwagenda mu maaso n'abanga yasigaza musajjawe yali yita Ojoko gwe yali yeesiga naye bwe yafa olutalo lwajja nga lugazi wa mpola na bano 96 okusobola okuwangula Fred Lumbuye njagala ojjeyo kalaamu egi sijja kudda ku mpewo ondaga omutaka yenna yayingira mu lutalo omututegeeza alete bwina amutuwa bw'abanga ali mu lutalo nga teyateeseganya na Museveni bali naye abaateeseganya abataka abaliwo nga basobola okuteeseganya Obote baali tebamwagala era baali tebasobola kugendayo era Obote bwe yajjawo Bwakabaka buno nga amaze okujjawo Muteesa yalowooza nti Obwakabaka amaze obukuba
ekigwo songa mu Buganda okujjawo kabaka tekiyuya bwa Namulondo tekiyuya bwa kabaka yadde Buganda wabula abataka obusolya bebannanyini bwa kabaka je yali entabiro ekyo yali takimanyi era Museveni agamba Museveni nti Buganda okugitegera n'okugimanya taba kabaka baba bataka nfuna bulungi oba ebiriwo olwaleero byonna ebitambula nga yabayitamu nga bennanyini kuleeta nsoole aizulu kubanga Museveni ajja muyigiza nnyo ebyafaayo era akasaka gwe koyogeddeko gwe wavuddeyo odume kuba yagambye nti onnyonnyola abantu endagaano akasaka kaali ku bantu aba babiri Aje Nadduli na Museveni akasaka akagomba mwagala kumanya baaliwo yali muganda we Musale yatulanga neri mukati akuma muganda we Museveni nenga waneno mukwoge teba ne sati yamanya bibatisa na Museveni kujanga Museveni yabulira Sale bali distant okuva we batudde bali ngaba bamwerekeddeko obwerekezi akasaka ko kali kasawes 5 katandike sawa 5 ezemisana ne bagwa sawa 11 ezolweggulu bye bayogerako mu byo mwe mwava 10 points program mu 85 nga mbuzi mtu betwakanyako ogenda teeka otyo okusinza ku biwandiko betwayogera awo Museveni we yasinga okutegerera nti nagudde ku mbaki y'Omuganda enkira mu ntegeera ona ategerera ddala byafaayo by'eggwanga abimanyi n'eggwanga Buganda alimanyi kwe kumusaba y'ekitabo nti kimpe kyatazzanga ekyogera ku Buganda ne East Africa ne okusingira ndete ekyogera ku Buganda asobola okwongera okugitegeera ontegeera bulungi tutamanya nti asoma tutegeera otya bwana atulya ontegera bulungi kakati akasaka ako ekitabo kiri Aji yakawandika ku zimu page 27 kwa 3 akasaka kokka bye bakanyako mu ssaawa 5 temwali mu kigambo bataka obontegeera akasaka ako temwali mu ndagaano yonna eyogera kigambo kirala yali emunyonyo butya enfuga y'eggwanga bwe lirina okuba naali menyera bwe liteekeddwa okutambula era Museveni yatuuka n'amugamba nti amazima ddala nzikirizo nchalenjinga mu byobufuzi n'ebyafaayo yakyatula lunye Mwami Nadduli onchalenzi nje nnyo era ondetedde okwongera ku bitabo byange okubisoma essaawa 5 ekitabo kye weekita nakifulume kubanga bwakifulumya nseka kazanti Museveni asobosulako n'ennaku 3 obusungu obusobola okusituka mu Baganda Museveni tobaako ne kano mu bufunze kwasa ku preemptinga biri mu kitabo biki okusingira ddala ku enzirukanya y'eggwanga Haji Nadduli bye lyasimbye kessira 10 points program zolaba olwaliro zonna zaali mutwe gwa Haji mu ssaawa 5 ziri zonna nazinyonyolera pa page era n'amulaga nti eggwanga lyoyagala specifically byonna byonna bimenya sooka otegere eggwanga lyeweetaaga lyetaaga nkola ki nga bwe nti bategeeza federal system byonna baabituko n'abikkaanya so nga gwabuulira alopera setaani wasabo 10 points program si bwongo bwa President Museveni obwo bwali bwa Haji era kuleta 10 points program zaba ku nsonga ku ssaawa 5 ze baatula mu kasaka 8 mu gumu jibatuule nga bakasinga ng'otwalwa nnaku 14 era ennamba ya Haji eri 264 neweewunye mmeja nasaaliro ku myaka 8 abavubuka abazze obuzzi olwaleero bali waggulu naye emirimu gye yakola bwe baagibalirira gyagisukka mu buwumbi 6 Museveni n'alyoka atta ekigena gati temusasola na Mwami Nadduli abaganda bagaggala bayinza okwagala okujja okubwetwaza kufuna obukulembeze Aji akasimu ke baakamu mu malu ekyo nakati akabanjiza paka lwe yatula tebaakamusasula n'abivaako n'okukwe baagatya kuba Museveni kitega nti Nadduli mutegeevu era ne kikyemuga nti onkyalenga mu byobufuzi bajja ne bamulwanyisa kyova nti bwe bava mu lutalo emyaka 12 baamusuula tiyayigirawo nga bannaabwe baasigala mu lutalo n'ebbaluwa yamugoba mu magye Aji agisanga busanzi ku desike waka najje wa kitange jjajjange n'amuga nti Museveni namukola ki okungoba mu magye kitange jjajjange n'amugamba nti mutabani essamba y'emmwanyi yonna ogiraba ekazirya 10 kyonna kyoyagala kungula nzikuwadde gwoba ozitwala kiri omwo zijjeemu naye kankubbireko mutabani wange ow'amagye yenna okugoba abamukwano gwo abakuyambi naye singa omusajja oyo yali takwetaaga nga tategedde namaanyi kigoolimu bagakulimu na lutalo mwe basaavinga yali badde amaze kutta busi naye akimanyi nti ensasa genza okuva mu kuba nti twakafuluma n'ottibwa abaganda bangi balireeta entaka tyole kwekulekawo n'akuwa buki beera mukkakka kisira kyo kijja taata yawuliriza naye nga kyamuluma abuuza Museveni ongoba otya mu magye ekyogera of recent kuba bamumuza myaka gine baddamu ne bamuyita ebbaluwa nekomawo oluvannyuma
obeera tadi mu magye not retired. Yes, ate kibayita reserved force kyeki. Yes. Bebano kakati okuva olwo na kakati hajja kabidde ebibye babbi ebyaffe university bagitutte ettaka lyaffe balyezinzeemu abaana bamunoonya aji kumutta mutabani we by accident kumututega nga bwe mundaba n'owulira omujega gyasinzira gyava ababyenale byonna twabikola temumanyi byabufuzi nekimugoba temukitegeera kuba n'ekyo kuba buli kimu ngera kikuza yage nti bino byogera ku kabaka na buli kimu. It is a strategy ya President Museveni. Kakati bwe ba strategy ya President Museveni. Yes. Eye yani. Atugamba y'abantu. Museveni afuga bisodde. Gwe yawula mu bwawuzi. Kya kituufu ekyokukola kiganza principle yange ekugamba muntu naggwanga. Nzikiza mu nkola ya federal system. Ekikyansibye mwenale muna kinnyonnyola lunyi. Nenze siri mukiza wa nkola za bibiina. Ne bwe nfuuka position yonna wendi I cannot advocate for multipartyism mu ggwanga lino kubanti manyi terina makulu lyakwerabiza kubeera gwe kiki oli nantegeerayo okuteeka mu bibiina kyovula bannabibiina bonna gye bali balowooza bo na bibiina ne beerabira eggwanga n'omuntu alituddemu eyo si gye nzikiriza wabula olw'omusaayi gw'Abaganda olwayika nga ndi musajja Muganda kitaffe yafiirwa Abaganda baffe bana mu nsiko abatasasuddwa era tafunye muna kikulu. Ne sente kitange ziyagaana okumuwanga akyali mujjane nga mudedekezza okumuga ntumusasule Kagame yavaayo nnyo n'abuuza ani Museveni genda obuze Muzeina Nadduli okujjanjaba ku abantu kusente tubadde tufuna emyaka 2 taweebwayo kantu ozatayinza kuba kutalina kayagala kuweza ku famire ye naga nti mukama wange otawuleeta mu lusalo guba musaayi gw'abantu gwe guyiika bwe naalya sente zino mbanga eyajja okuba omukozi bwe tuli batuwangudde nga tubbulukuse tuli baleebye ebye nateekamu n'ensasulwa esente yazizira teyazitwala ofuna bulungi Kagame n'agamba Museveni ti Abaganda banywevu ekyo kyegendereze Museveni abazze balina interest zaabwe zeetaaga okwekenneenya omuntu oyo si mwangu wakuyita mu bintu bitule kuyita mu basigalidde obugunjufu bwe bwanjawulo Kagame ali e Rwanda yategeeza Museveni ofuna bulungi na kino bwe kiri ebintu byonna ebijja bitambula nga ojjo obyogerako Fred Lumbu yenkubbirako bubbizi bw'ononnumba sigenda kukulekerera oba wantaasa mpereza ladazi ze bakwetaaga bakunoonya nekitaffe mutegeeze byayita nakola gonna gwe nakola kubanga gye nasomera ye yutake gye nanisaba n'okugamba nti nzije mu musango gwo abantu bammwe abamu abatali bonna mu nupu ne baba ne bagamba nti eno revolution gye tulimu yaffe na buli mwasobola okwetabiramu werinyisa ennyonyi ogende ettake oleze Fred Lumbu yenera babajega gwomala gava wano kusituko ogende nti nze looya wagundi nga tolina consent ye ekyokubiriza satunulira bibiina nti ndi weenaalemu principles zize ezangattayo bakitaffe kufa na Baganda baffe bajjajjaffe naye on top nti Baganda be baafa mu lutalo olwo kyansibe no mu 10 points program olwaliwo ya nnyingo namba 7 redressing order errors committed by the past nzize nkibategeeza lunye naye bwe bibiina sibyetaga ne bwe mpangula mbijjawo bujjanga mbadde president kitegere nti okuba lyetteeka eri mu constitution by 1995 as it was amended mu 2005 ne bagamba nti etteeka tuwa bibiina obuyinza ne tujja ku pasonte z'abatukulembera naye bwe mpango ne mbambadde n'ekibiina nkutegeeza lunye tugenda mu federal system ebibiina mbijjawo kaakati Fred Lumbu ye bw'osinzira gy'osinzira n'ontegeeza ebyo nkwewuunya bwewuunya titewategeera naye nkusobola okutegeera bugambo buno oba nakikumenyedde dda bwe mba sinakikumenyera okitegeere Katonda yagamba nti yennakkiriza mu Katonda afaanaganako n'olusozi Sayuuni kubanga terujjulukuka ennyingo ey'okubiri gyesobola okukuwa yagamba nti gwe Alooni togezaako kweraliikirira yadde okuwaŋŋanta n'okukennenterera bwe nabanga ku muganda wo Musa nawe Alooni bwe ngenda okukutambulirako Fred Lumbu yenna eyakukako obeeko by'osindika Jakana Nadduli omutega nti bakunoonya era bakuyigga bwe yakukaka Katonda bwagenda okukaka omulala gye okumpa information naye kyannaku mu kusembe bwe nagwa ku accident byali bigambo byo mukamwako gwe yasooka okubifulumya kakirabe obulwadde tubadde tubategeeza akalyo ke bamututtemu nakulabula dda n'ogaana okutegeera NRM n'okiremeramu byali bigambo Fred Lumbu mukamwake ate ne biyitana ku paati ye ebyo mba simuwaiza kuba nalaba baabumuteerako bwe yasooka okuleeta akalwaliro kaalimu kakitegeerera akiroze kakitegeere wanjagaliza bubi ate gwe yandabula kiki ekyakuleeta wayawukana ne Peetero yaga nti akkiriza mu Kristo ne ku mazzi atambula akamwake kaali kategeeza birala
ate ne byayogera byali birala bannange njaga kutegeeza Uganda yonna eyawamu atali Fred Lumbuye yekka Jakana Nadduli siwa byakwogera ne bojja nonyumiza emboozi nga ndaba siigiweeko bujulizi yo sina bwe njiteeka mu kamera ekyo kimu ekyokubiri omuntu asobola okunfuga nanzijja ku intaneti kuno ba ku byobufuzi nantegeza w'omula toddayo ne bwe mba njagala nnyo singa kitanga atulaka mwake nanga mutabani va mu byobufuzi bireke tojja kundaba ku kamera oli bakutenda bakadde bange oli yagamba nti musse mukadde bamwe ekitiibwa n'okubaga n'okubaweereza ennaku za mwezi okunsi ziryokezeeyongere bw'aŋŋamba nti ebyobufuzi biwummule n'okubategeeza mu kamera sikibategeeza nja kutambula lunye sijja kudda ontegera bulungi naye sijja kwogera bigambo gwe byoyagala oyo si Jakana Nadduli naye bwe yali ampa information kitange yantegeeza ebigambo byo nti mutabani byonna obitegedde era obiyize tobikwata ng'ekikokyo teeka kutegeera kuna information yo obigiise mu budde bwa mubwa generation gye mulimu information eryoka etambule tokwata ebikwate tegeera biki bitegeere kyenjagala Fedrum yategeere nga bwe nkunyonyoddeko otabwe lwali lutambula naye laddazo ne oboozi nzigyeko nkutegeeza lunye akkiriza mu Katonda ga mukkirizaamu lw'olusozi Sayuni bantega akabenje ndi mulamu kati abansondedde ssente bempe ekitiibwa be bantu bennagamba nti sigenda kubavaamu yadde okweryamu olukwe ekyenda bakizaayo much as with pain tukyatambula nga neddwayo lisobola okuba nga ndi banja naye baatuta wetuli nga bwetusasula mpola sirina mulimu mu kaseera kano onfuna bulungi nsaba yenna kale kankiise ne wano by the way ndi social worker yenna akola mu kifo kyonna kaliba eddwaliro osobola okukola nga superintendent osobola okukola nga superintendent ku ddwaliro ate era nsobola okubeera stroke an administrator onfuna bulungi ndi lawyer awedde emirimu byeseetaga nnyo byemisango gy'okuyingira mu kubanga okusoma kw'amateeka matches nakusoma ntonokeza okujja okusoma amateeka zaali ensonga bbiri Buganda ku byayo ne 10 points program ndiwoza nti omusango guno nga njagala Buganda nga sina tteeka lyemmanyi bwembawakowabira bungereza entonokeza ziri Buganda nebyo byaffe bajja banyaga ba Museveni nga nsomye ekitabo kya tate nemuga nti nina okugenda nsoma amateeka nanga nti nkutadde era nja kuweerera paka lwoliko mu okusoma wetwasoma amateeka kuwoza misango simanja byafuzi newankubadde gye ndi nga nsobola okukola kyenkola naye interest yange intention eyo era namejalinga mu family law nalandiro bibintu awo seetaga wambuzaabuza ne bakutenda ng'oli mulamuzi nojja ng'oli kikyawo tosobola kumbuzaabuza mu ebyo bakutenda kubanga teri experience than knowing the law obukugu obulina awo weebuli bw'oba osindikidde omusango nsobola okugwoza ne mbasigenze mu kkooti mu kaseera kano license esobola okugwako naye yenna gwe mba ndi mu mugongo nsobola oteekateeka ekyo kyateekeddwa okuwoza ndi kamenyo ekyo sijja kwiga nti naye kanneekwireko ku magoma leero awo wendi sikulimba ampeereza emisango gye mu ebyo bya family n'etteeka ly'ettaka biri byonna tusoma mu general ng'oba obimanyi naye omuntu abaako interest ye weekolaki specialization nze wano mu mateeka ga family nekye tuyita landiro seetaaga nnimba awo tewali nafaayo obudde newankubadde ebyasoma mu kirasi biba bitono natwala kujjuke bakukantukwako ebitundu 25 ebisigadde bibyo 75 nagikozesa I speak it loud 75 nagikozesa kaakati nsobola okufuna omulimu yenna omuntu gwasobola okuŋŋa nti ndi personal lawyer bw'aba mpadde omulimu gwogwo naye aba nsasula ssente entono ezitunulwa mu ggwanga buteekateeka ne ku mbeera bwe tuli mu standard yaffe nti bwe mba mpangisa ennyumba ya mitwalo 25 nga ndi mupangisa naye mba nga nsobola okulya emmere nga ntidde emitwalo 2 padde egyo mitwalo 6 25 janju ze sente mekeezo ku 6 si 85 bwe mbanga nina kye naafissa nga kyali badde kindeeta okukulaakulana mba nteekeddwa fissa sente meka tatist savings nalibadde nfissa emitwalo 5 omuntu yenna anaako omulimu nga kwa $1.5 million oba $1.3 aba akuwadde kulaakulana kale oyinza otandika ku capacity nti yenna ayinza okumpa omulimu gwina tandika ku level eyo mu ggwanga lino bonna wompadde naye nsobola okugatta ebisatu ndi psychologist ajjanjaba balina obulemu ku bwongo ne bwo mpadde kujjanjaba mwana wo nga ali waka nga imbesa abali mu nteekateeka y'obwongo ba mentors abo wo agondika fulu osobola okunhayalinga era n'onfuula asobola okulabira family mu ebyo nsobola okuba looyawo
nembera n'ekyo n'okulabira kw'abaana ekisooka sina muntu yenna gwe nsobola kukululiza mwana n'atategeera buwangwa bwe first priority then n'eddiini yabasobola okugitegeera kakati asobola okumpa omulimu ndi lwedde okuba nsobola okugukola ekyo kyakumeka ekisembayo ku kyo nkugamba ki ndi mwetefutefu okukola okubeera wansi w'omuntu yenna ebbanga ly'onomala ng'oli mwetefutefu okubeera digestible okugwo nga batereddemu nti wendi neetaaga emirimu nga bwe ngenda okubasasula okuddamu okusomesa ebyafaayo ebikwatagana ku ggwanga lino okukola nkwagala ng'oggyeko ebyobufuzi gye tubeera ebyo bikyalimu okulinda naye omuntu yakubuuza kati nga tonnakwogana kweyafuzi nga mututeeka ku kamera awogana ki oyo kyakola kyekimutawaanya gwawoganira okwebaka ogira weebaka nga tojja kulya mu nsi tutabakanira ebintu ebi bibiri nsula nakulya tigwate owaye gwoli gwogamba nti kyakulya gwekiki ekikuwogganya oba tulo weebake nze nkusanyukidde nenjagala okubuuza ekibuuzo kino Jakana it's a very critical question kiki Haji yakola ki abasajja bano kiki buli abavaayo abasinga kitandise kulabikira nnyo mu myaka 2017 2018 2019 wokirabidde nze wentegeeredde kiki kuva mu lutalo okuba bamutegeera nti Kamenyo tosobola kulimba Nadduli era waliwo omusajja afuna wajjo gwe twakamala okukuba yavaayo n'agwago wala bwe yajja Luweero spokesperson w'amagye Felix Kulaije waliwo kituyita General Otafiire yali political komisa w'ekitundu w'olutalo yali wakabi Kamenyo ng'asomesa kyetuyita Eastern Bloc politics ow'Abachina communism abo bajja bamanyi bagezi era bategeera and up to date yatuuka najja n'asaba ne muzeeyi oyo Felix Kulaije nga bali ku buntu basingana okupotea hotel nabwo njagala tukwataganeko mu byobufuzi wano nzije n'ekitabo kyange nkuyigirize nti ebintu bya Buganda ebyo n'ebintu by'eggwanga bimwogerako ebya mixed economy ne capitalism communism ye mulungi yamugana tutegana kuwogana mu nsiko mwalemwa ogenda kubintegereza bweru mu nsiko baamuteganya nnyo Besigye okutuuka okumuyisa obubi nga bataddewo n'ekigulu kubanga Besigye yali Kamenyo mu kuteekateeka abo abanattibwa n'okuwaayiriza Bahaaji n'abantu be bakooye tubateekako statement yali Besigye baasiba Haaji emyezi ebiri ng'ali wansi mu mazzi nga gamukoma wano mu bulago nga bamugyeyo kulya kyamisana akamere bwe kati n'obujanjalo nga busatu naye nga kyebagoberera kikira Museveni yakiteganaga nti Abaganda mpulizo bakudduka mutalo n'okuva emuzeeyi mumuveeko talina musango nebi tugezaako kunoonyeza mwamuwaayiriza buki nga bagala kumutta tumukunde yali Kamenyo nnyo mu kuzimba emboozi enfu mu kwagala okubako be bajjawo waali olwaleero omugenzi eri yakatega yali Kamenyo era mu kusembayo Museveni kyapa kiyinza okugamba muzeeyi bwe yajja ne yeesimba ku bwero C5 by 26 yalagira nnyo ababbi okuttibwa onfuna bulungi nabaga nti mubooke nze saakusinkagana mubbi ku nsonga ezi yenna gwe musango w'ettaka nga munalwanda nga nti azze n'amaanyi nkubbe kabazi ku mutwe ngenda otuuka njagala mulambo gwensangawo teri yadda nga aleeta lugezigezi ne Kalangwa yakirozaako wona yali ava ekayunga era atuuka ne bafuuka n'abamukwano n'amuwa ente 3 entemu evuddemu kati ente 3 zanywamu amata ewaka Haji anti kutegedde nnyo Haji ebintu bya Buganda mbitegedde nabuga nti baduma budumi kaakati kino nkikutegeeza butegeeza nti abo baali ba planners bakulu gwe kyotegeera mu lutalo kirala ebyo tewabimanya goga nti 2019 baamunyigiriza kuva mabega ne bwe tufulumye emyaka 12 gye baamusuula ebyo byonna bitwaliddwa General Sale yateeka Red Top Rural University okumujja ku university ngayise mu Kateregga nabuli bw'anaaleeta abaana bajje basome kigenda tukola bulala university nakati teddanga kiyakola ekyamagezi ajja mugamba nti oyo Kateregga katumwongere university yitwalibwa abaana nga ne generation y'abaana ekyuse namwongere emyaka 25 egy'endagaano naye yamugamba nti endagaano eno ngikwagala kwa Kateregga mugamba nti njagala emyaka 5 namugamba nti ogenda giwangala kweje ensanvu mu omwenda gy'olina bw'oba onoogiwangala nze nga nkola endagaano namugamba nti otwala bagikola nkola endagaano egamba etya nti nkuwa emyaka 25 ng'ojja giwangala woofira endagaano ezo nange kufa asooka okufa eba seized out eba null and void giri 25 Kateregga wakutukira oba Haji Nadduli wakutukira eyo endagaano eba emaze okukola ki ebevudde onogiwangala gy'onsaba 5
ne batuuka ku 2 namugaa nti wa ne bwe yaganya tojja kuwezeera egyo ku 8 ku 7 gattaka 2 ani akyawangaala obwo mukulu Katerega yali akkiriza nti akyasobola ndoza alimu ka immortality akatono n'obulogo okuba obungi oba confidence nyingi nnyo y'obulamu simanyi ayinza okuba mutendeza nga bwe yagenda ku kabo yasaba Katonda nti njagala mbenga abasigalidde bannu abanga 95 naye kyazira kati namugaa nti anze emyaka 25 njikuwa endagano werikomera tugibaze nze mbampeze emyaka 5 Jakana mbawa 37 leero sina 37 bale endagano bwe bagikola 25 kuba SMB yonge ekoleddwa ndoza 18 omwedde emyaka nyamba kuba wa 5 university okumudda naye nga bonna bawangadde bwe gibalema omu wenna watondokera kidda gye tuli otegedde naye gavumenti sale gwe bayitamu n'amuggyako ebibye n'agibba kakati omuje gavaayo akugamba abo balya mu Fred Mbeki yabagambye Jakana Nadduli abo Museveni propaganda gwabayisaamu beera mu obwongo tunulire eggwanga n'abantu totunulya byabufuzi kati kambabireko ekitawanya Fred Lombuye mbalenge n'okubuza kiki ono ngovude ku Museveni lwaki abadde abeerawo ayi nga baganya n'omuwa ebibye na sawa ya pension baagaana kyensoko tuusa oba okwebaza leero bakwatiddwamu ku nsonyi baweereza akamotoka kakadde akobwa advisor ke bamusindikidde kapajero we kali awo kabi takajja kitiibwa ki bavuga bitama pakizine emmotoka ennene kalaze nti aweddwa kitiibwa naye nga bakalese bakavuze nemutirako n'omukukumbe gw'ebbalo ogumulage emmotoka eyo gwe nnyo wera service onawo ekyomeza obuyinza bwonna bwo bugijjanjaba naye nga bawa namba 246 nga abaana bali mu 1 million namba ey'amagye omufuna bulungi nga tejjukira Museveni yakola ensonga eno amagye ga Amini ne King's African Rifle yakoma yagatta n'atandika 001 ye Museveni ne aji ali 264 is a major up now era umudde kubwa major ali asubi na vu Jakana abapya bagoba na office ne bagaye office jajjitula yes ne bamuwe motoka 0 mileage yes najjanga no obuyigirize bwe bamutulira bitulire ebigezo na biki nja kusabanga okumenya mu Katonda tonna malayo episode egenda okuddako twali twagala kwogera ku yakabaka emirimu je specifically abantu bategeera baganda emirimu ya kabaka njagala tukole episode egenda okuddako ngennyonnyola bacha bali mu government ngebiwandiko tebabirina nga babikolebwa bukolebwa bajje bakole abanalwanda bonna gye bali eyo listing girina buli ali mu government ng'ebibuuzo kitaffooli yeetaaga okwebazibwa Bukenya gwe baawummuza ebyama byalina biyitirivu bali basaka eyali owa UNEB primary okay Bukenya oyo ebyama byalina ku biyitirivu kiba nti yalwawo nnyo noono omulala yali avuddeyo Ismail ono yamulwanyisa omweru oyo Fajil Mande ekyasooka omukubya etteke teyamanya nti ebyama byoli babimanyi nti alina bingi gasooka omulejja w'amalala sajjo nasooka atuuka retirement yeetuuke ntumuteekereteke ne wagenda okulaga bayitirivu abanalwanda bali mu gavumenti n'abo abaalwana abaafulumizibwa empapula mu bukake nga bali mu buyinza buli basoma luvannyuma kwagala kufundikira ku kino naye ng'empapula basooka ziyita nga tebasomye kankusabe nzije tuwumbe tukole program yes soke katujje tuwumbe tumalize ne yalumbuye tujje ate n'omulamu omulala let's wind up katukomewo munsi buli omwali n'ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya
oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 216 58 noti oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Tukomyewo nate njaga tumaliriza oba tuwumbe programu eno eya Fred Kajubi Lumbuye ebigambo oba ebimu byayogedde ku Sulaiman Jakana Nadduli ne Hajj oba Honorable Hajj Retired Major Abdul Nadduli ku nsonga ezimu eza Buganda saako n'ebyobufuzi oba n'ebigambo Jakana Nadduli byazze ayogera. Kyenjaga n'ekimu tujja kyanukula mu maaso aga nti Jakana abuzaabuza abantu ekyokugamba nti Ssaabasajja Kabaka obulwadde bwe si bwe buno Lumbuye byasamwasamwa nabyo byagamba nti yaweebwa butwa. Ye Jakana aga nti kino na kino biri mu nnono birina mu kibuwangwa na nono yes. Ye n'agamba nti obuzaabuza abantu era President Museveni okusinziira ku Lumbuye nti yasasula Jakana Nadduli okubuzaabuza abantu bwatyo okubajja ku mulamwa okutegeeza Ssaabasajja oba okutegeeza abakopi ekintu ekituufu Ssaabasajja Kabaka ekimuluma. Ne tumaliriza wano obadde okoze statement muga nti Lumbuye ekimutawaanya oba obuzibu bwe buva kozi nange siraba muntu wajja moral authority ye nga ye mu capacity ye kwogera ku Hajj Nadduli. Tozona ali misinformed waliwo abamu misguiding waliwo abamuubya oba naye bamugasse kwaba balina okwongera okudestroyinga Hajj Nadduli. Ekirimu omuntu kyateekeddwa okutegeera kyensobola okubanga biography okutegeera kwa Fred Lumbuye wekuli ne wekuyimiridde. Jakana Nadduli ngobaze bibiina bya bufuzi ndi mu NRM. Okay. Fred Lumbuye wa NUP National Unity Platform. Nabwa kityo ebyobufuzi byaffe tutunuulira mandate etugatta lwaki oli NRM. Mandate kigwe gy'otunuulira eyakugatta okuba owa NUP. Ekyo kimu abatuuze okukyetegereza. Nabwa kityo olw'okuba tuzizza tutambula bwetyo okuva mu 1952 okutandika n'ekibiina kya UNC onfuna bulungi dipi neddako 54 n'ebyajja bitaati ebibiina ebyajja bibeerawera byalinga 13 ku 19 ebyali mu budde obwo before 1962 mu kufuna obwetwaze. Nabwo kityo ebibiina by'obufuzi omulamwa gwabyo kwe byajjira byateekebwateekebwa mu kujja kulya ggwanga n'abantu abalituddemu tuve mu kusooka okwetegeera nga abaddugavu tugobe ekitutategeera by principle nga bakulembeza ekintu eki buyivu. Onfuna bulungi? Yes. That is the issue gyensinga okwogerako every time and again 24/7. Eyali eyogera ku Abu Manje bwe yagamba mpita abayivu bonna gye muli mujje twegattemu tulwanyise enkola ey'obwakabaka eno. Ebibiina bya ADRA ebitongole olwaleero UN n'ebisigalidde biri mu kulongoosa obukulwansi baga nti abaana tudde mu Africa okutegeeza abantu badde mu nkola yaabwe y'obwakabaka obanga obwakabaka tebusobola kwebba na kwerya. Ofuna bulungi? Kaakati buli interest ya muntu ali mu nfuga y'ebyobufuzi ng'akulembezesa ekibiina kye ne interest y'okuwangula ne yeerabira eggwanga n'abantu abalituddemu. Fred Lumbuye alina wingi y'aba NUP. Onfuna bulungi? Era ng'alwana NUP ebenga etwala obuyinza ne mukama we the gladiator Dangerous. Kyenali mpita obusa ne banga nti nno kitegeeza dangerous. Zenalima ndanga busitegeeza busa. Kaakati ne banga nti awawabye Dangerous kyazimbusimbu kyalu Jamaica. Waliyo bitegedde mu lulimi kiggwe. Golaba lubwawo olwo. Kakati ne bankimpitira ne nganti okay it's very okay nkitegedde bulungi. Ne banga nti olwairo kati ye principle enyeri muweebwa ekkulu. Lira ghetto president lyamva kati ye principle. Nantagambwako nantabipimbwa n'ebifa ebitiibwa ebimu yabijja ku Ssaabasajja Kabaka biri ku principle no tasobya. Mateeka ga social media gegadduka social media mu Uganda. Ndowooza geego. Kakati gwawagira
in personality. Yes, yeah. Mfuna bulungi. Fred Lumbuye musajja Muganda. Jakana Nadduli ndi musajja Muganda. Ayagala Obuganda nga sigenda kukakibwa. Era setaga muntu ambulira nti yagala eggwanga ekyo kinkuziddwa mu Buganda buto tujjaga tukula n'abaana abakuziddwa nga batukula ne bakitaabu bali bannyaabwe. Ebyoto byasigala mu Buganda okutegeza eggwanga lyo. Kabaka bwati Buganda etambula bweti. Abasinga basomesebwa bubi. Kabaka talaba mukamwa. Ebiredde okwagala okujajjatta okutazimba n'okikwasa omwana n'akula nakyo nga tomubuulidde essence lwaki ekyo weekiri. Okwagala kabaka ennyo tekiziizibwa ebitundu 10 ku 10 nga mulungi era nga mutuufu. Otegera bulungi. Kati enteekateeka eyo weeri. Kati Fred Lumbuye nkuddisa ku bibiina biri byenkumenyedde. Nti byajja ne interesting nga byogera bo bayivu bali abaatandika nga bakuba enkola eyaffe y'amawanga gaffe n'okwezwa ndi Muganda olyoka ofuuke munna Uganda teri akyogera bakuyigiza gamba kimu amwe Uganda yeah. Which is wrong. Kiba kiteekamu n'abamawanga amaloka kasa nti baawano indigenous people betuyita ba descendants oba bebeta ba aborigines baba maze okutukuba technically n'omunalwanda ajja kujja akaga kyeŋŋamba Gashumba nti temuli baawano bwe kansindikidde video endala nga kabadde ku radio emu. Nakira simaye mtani wana Nadduli yafe era nga kwogera ku Fred Lumbuye ko kamuvuma nga atalina matu yakulanga mbizi naye mbizi bwo tunudde ya matu galabika Fred Lumbuye okutalabika matu tekimutesa kuba nti alinga mbizi kwa yamuyita mbizi nze nabuuza lwaki saafa ekyo si kyekikulu mubiri ne ka video ke nako kapya tujja mukolera akake kakati kyemmutegeeza ne muga nti Abannarwanda tebali si baawano era tebali balibwa. Abalundi temuli baawano temugenda kubalibwa wano aborigite ya muteri wano. Nemba tegeza n'ebintu ya program bajja bategeeza mbu twava Cameroon mu idiose gye bakozesa onfuna bulungi mbaga nti Gashumba nakino kankimudde munzi okenze ku kiri ekya Fred Lumbuye okubeera nga nvudde wano ndi Muganda nengenda mu Bungereza nenfuna obutuuze onfuna bulungi either nga mukakasa nti eno si kyali ndi weeri oba nemba ne dual citizenship onfuna bulungi bisobola okuba ebimeka ebibiri nsobola okuba omutuuze wa America era nga nina rights zaabwe zengoberera mu aboriginite ya America tebateeka mu ggwanga lyange tekuba nafuuka mutuuze kakati Jakana Nadduli wadire wekika kyempewo ne Bungereza tulina ab'ekika kyempewo Abaganda batuuze oba ntegeera bakuwa wibutuuze era bwo sabotage ng'ekintu ekyo bo tebakubuulira they just deport you back oyononye violence y'ekintu okyonoonye ne bawawasayo omukyalo godde ewammwe olina omulekayo n'omulekayo oba onfuna bulungi kaakati Abannarwanda abali muno Gashumba tugamba be baddugavu abali mu America be bazungu abali mu South Africa tebakusiba kuva wano ndabanga muto omujega era namutegeeza lunyenye ne muga nti Gashumba genda weebuuze ku Bad Black afunya ate sente mu bwongo nga talumizza bantu kubanga gwoli 7 malaya ensajja eri mu byobufuzi enoonya ensimbi naye oli asobola okukuyambako nakugwebuuze ku Bad Black kuba yentegera mwogwa ya Bad Black akuyambeko otegeere psychological bayita batya Gashumba oyo psycho 2 naye bakwatu nake tuleseeyo kamugattako psycho oyo kubeera namba 2 lwaki abwa kubeera namba 2 abatta community kakati Gashumba tujjamu program kyo kinakimugwanidde ekimujjamu kati Fred Lumbuye enteekateeka ye lwaki asobola okulumba Jakana Nadduli okutuuka okugamba byayogera ebyo Buganda ogamba Ssaabasajja Kabaka mbu yaweebwa butwa si yaweebwa butwa nnono ye mukuba nti obuzaabuza abantu zijjawo ebituufu. Fred Lumbuye buli kibiina kya byafuzi ekizze kirwanaganye nga kikozesa kapasite ya Buganda okuyingira okufuna obwetwaze byonna gye biri ebyafa ne birema ofutafuna bwetwaze bya abnegatinga Buganda ne bigireka ebbali era tebyawangula ofuna bulungi obote bwajja ne yegatta ku Kabaka nga amaze kitula nti kiwanuka aganyi lyalaze sajja kubamu kubayitibwa ku Abu Mayanja crossing the Rubicon be bayiva abagenda eri yalaze nti Kabaka omuvunamiranga ndi musajja tekisoboka oba maze okugwagwala musajja tafukamira musajja munne bagenda mutegeeza ko nti obote yagenda okwebwa akamuli Kabaka agenda kumulabira magundi eri bamunaanika before nkusaba obote nga tannagenda kulaba Kabaka situko ogenda ononye Kabaka wonna waali yamusanga agenze side z'ebusoga kamuli yatuuka kiri kikeerezi ng'ebbaluwa yazze mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka n'agikkiza okusinkagana aliwa n'aga nti kino kizze kikeerezi era baamuleka kubanga yali aganye okwemenya Abaganda abazze mu byobufuzi we bali ababi
mbakuba ennyondo nga tuboogerako n'okubasomesa nga sikonye ku lwaki bwe nkona ku Munnalwanda oli avaayo n'aga nga ate nsobola okwogera ku Muganda neeva nentegeeza Ssaabasajja Kabaka nti eyo nsobi kamenyo sebufu bwango nti ekyo buyinza tebwakuweebwa mu mateeka eggwanga linatambula bweti ne bweti olifuze bubi gwasudde obwakabaka era gwabulidde nenvayo nenkuba ku pulezidenti omutegeeza nti toba kipapula pulezidenti yenna teyawera bantu be nakulaga Ssajja mwabo bakulembera era bwe nabuuza ekibuuzo nti lwaki tobakupangisizaako ogenda oyambe ku America okutereeza gundi eno Russia erwanagana ne Ukraine nekitali ekyo entalo nyingi ezibaddewo osobola okuyamba ku bantu kuba oli w'amaanyi ontegeera essajja lyabula kaakati bannaffe bano mu nteekateeka yaabwe neebuuza who is the principal nga ndi musajja Muganda nsobola okumanya ensobi ya Kabaka ne bakuba engalo ne tukiteeka kutereeza eggwanga litambule awatali mu kweraga yadde okukera ekyokugamba nti nina kyengoba ne kyennoonya no interest at all ne bukere nkya nenjogera ku pulezidenti atwala ggwanga states 13 obwanga 11 Buganda bika 556 in jurisdiction partition mu ndagaano ya Lwenda tulina we tukoma butwayingira mu ggwanga Uganda nenjogera Kabaka owulya bulungi n'abasigalidde bannaddiini principal takwatwako n'ekibiina kya NUP tekikola ki tekikwatwako kati Fred Lumbwe ali mu guys eyo gyayagala okujjiramu anga akozesa amaanyi ga Buganda nti yasooka ku Buganda balaga nsobi ziriyo najja nga afuna following ng'ekola ki ng'ekimuli emabega kibiina kye kuwangula bwe nababuuza nti nasoma manifesto ya people power nesoma buli kawandiiko konna akalimu temulimu okwogera ku Bwakabaka yadde federal system ze mwenzikiririza onfuna bulungi naye Fred Lumbye ng'otegeera Buganda togenda kunsomesa nono kye twatandikiddeko nti nono gye nno munnyonnyola omunnyonnyolera munono nkikuddiramu Fred Lumbye ladders zo zikola era wandabula nga byali bituufu nentusibwa ku buvune nga weebiri bingi byogedde ne bitatuukira naye nga tekyategeeza nti bifu bwe baba baategeera nti wabagwamu bingi bwe baakyusa ne batabitegeera naye waliwo ensobi zokola ng'ensobi gyagala okulumira mu Jakana Nadduli kukikwatagana ku ndagaano ne Kabaka ne taata wange biwagambye Museveni endagaano zakola n'Abaganda nkyaleerejja naye nesirikidde endagaano zizikwataganya ne ku bulwadde bwa Kabaka if I speak wrong wakati wa bibiri bwe bigasse bikwatagana obulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka n'endagaano ezaakolebwa eri endagaano ze ezaawa Kabaka obutwa kubanga tebikwatagana wemmanyi omuntu mba neetaaga bigatta awo yabuze ekyo kimu ekyokubiri ku kyo laddazo bwe ziba ziraba nga bwe ziraba wamanya akatwa akaweebwa Ssaabasajja Kabaka lwaki tebakamenya n'obulinnya lyako antidote n'emuweebwa oba nfuna bulungi nnyo ladda zikoma mu kulaba katwa tezimanyi antidote gyeva n'akatwa kikaaki tekakimanyi naye yaweebwa akaki tujja twala ebigambo byo nga biwereddwako obujulizi Bible kyegamba nti si buli mwoyo gwonna ogujja gy'oli nti nva wa Katonda sooka ogukeme n'oli agamba nti ebigambo namuli agabaweereddwa temupakwanga kusooka kutwala mawulire ago ekyo kya busiraamu sooka otte ku bigere osooka ogaaze obwe busiraamu mwenzikiriza obuli Muhammad peace be upon him ontegeera bulungi kaakati ye Fred Lumbye ebyo tabitegeera interest y'ekibiina kuwangula kye nababuuliza aba NUP ne principal wammwe bwe muba muwangudde nga mutegeeza Abaganda tusooke tulwane tujjeko Museveni twagala nkyukakyuka the question is here nange nkyukakyuka kisome Jakana Nadduli 10 nakyawa Museveni ku lwa kitange ne mukyawa ku lw'eggwanga Buganda ne mukyawa ku lw'eddiini yange kuba ndi musiraamu tayagala abasiraamu ebisatu yabikyawa kitange yamukyawa n'akyawa obusiraamu n'akyawa n'Obuganda mukyawa lwewo bisatu sisobola kumuddiramu naye bw'akyusa Museveni Jakana Nadduli njagala kutereeza bwe bukeera enkya Museveni neyeemera neemenye banne tunule tulidde kyetumala byonna ebitibwa tubifunye nteeseteese byonna byonna ddiiro ezimu zigaanyi Muhoozi project eno ejja kuleeta obuzibu bannange njagala nga kankomewo omulundi ogusembayo naye ntambulira ku principles zammwe tusobola okuddamu ne twaza 10 point programs zetwajja nazo ng'abalwanyi mugamba kyeggwanga n'abo opposition naga nti tuteeke tulongoose mba 10 ku 10 mba muwagira onfuna bulungi kubanga sina interest eyagala kweyagaliza kibiina oba kujja kuba president njagala nkyukakyukula eggwanga lyange n'okutereera ate awo eyali akooye nkomawo n'amaanyi nga ndi wakabi nnyo Museveni ofiiranga kali akulire kaliba mba mpagira nambuuza aba people power mwogera enkyukakyuka ezitanina bakunnyonnyola abantu kutegeera enkyukakyuka Museveni singa akyusa biri mukkiriza ne mumwegattako
no one speaks about that. Akula kiba kitegeeza ki baagala nabo buyinza. Fred Lumbuye kyagoba. So sinchuka chuka jibannyonnyola. Kyembabuuliza Museveni bw'akyusa ne bimwetaaga nupwe ne wagira Museveni. It is a big question mu byobufuzi. Nchuka kikaki gye mwetaaga. Kaakati Fred Lumbuye stop okumingolinga ebintu. Wano njogera ku butwa bwa Ssaabasajja Kabaka sogera ku ndagaano na Kasaka. Tebina we bikwataganira. Nawe bigattira. Gwe bwe mba nkonye ku kino yagalo zendagaano ezikulaga nti mu lutalo bwe twaliyo ne bannaddu baaliyo baalina issues ze baali bakoona ko bamulalu oba obigasse ne mu mateeka bakugamba nti tugoberera rules of procedure zaali zinnyonnyola kyemabega etteeka okuyita. Fred Lumbuye, you have to be capacitated in your mind. Lekera okusoma obusomi ebiwandiiko. Jakana Nadduli mu byonna by'oligenda okwogera temuli mu kipya mu ggwanga Uganda kitandi wano. Byonna mu ggwanga Buganda ne Uganda ina tonna kyotamanyi. Fred Lumbuye talinaawo kipya kyasobola kunnimba ku Buganda, Uganda, madiini, byabufuzi, biki ebyasaaga mu busaazi. Bw'aba nnumba nga n'abalaba ayinza okubalumba ku interest y'ekibiina kyabwe okuyimirirawo akakasa obujulizi. Naye wano rules of procedure gye mbadde munnyonnyolako etteeka mwe yalireetedde wakyamu. Okay. Kabaka ngamba nti tiyabwewa butwa nnono ye mukuba. Gwe omugamba nti butwa bwe bumuluma era baamutega obutwa. Nondagana okundaga nti nkolera Museveni. Eyo propaganda eva wa Museveni. Nze kyoba onsookera okunkolera ondagayo yonna lisiti eraga ku Jakana Nadduli nga nsasula omusala gwa State House. Oba ogwa gavumenti gwonna wenkolera. Ne bwe nalina kitange ku gundi wano ku kizimbe kye bwe yali akolanga muwedde gwa minisita zaabanga ssente ze yatusasulanga yansasulanga emitwalo 30 n'ekitebe kikye bagamba ne batuterako emitwalo 5 okuyamba ku Haji. Kwa baga nti buli muntu nsijja ku engedi government bweringa obutwa buli bwe buti kankole n'abaana bange. Okay. Mbona baso nti mbali baddezibwe bwabala mu kuteekateeka Haji abaana katubagatteko emitwalo 5. Okay. Ye Haji n'atuwaayo 3 gye mitwalo meka 8 gye nafuna ku kitange obukozi bwe namuyamba kire ekyantwa mu office mugamba taata wampeera amateeka ne government ntezi ya bulipo. Nja kusaba ntuule wano nkuyambeko ku biwandiiko ebimu ne incidents ezimu ezinza okujja kwebbanga lyensomedde mu bintu bino n'amagezi go manyi buli nsobi weeri. Ate wajja nabo gonsingo bategera ne mbiwandiiko nja kusaba ntuulewo nga lawyer asobola okulongoosa ebyo. Nanga tewali buzibu tutandika okukola ffenna ne tukola naye. Njagala weezeyo lisiti yonna ensasula erekakasa nti ndi ne Museveni. Njagala emirimu gikola ekyo kibabuulira lunye. Omulimu gwonna oguli mu private sector ngukkiriza. Okay. Neguliba gwa government ngukkiriza ne kigenda kyusa ntegeera yange. Ogumpa omanyi. Osigala ku kiri kyo. Museveni ta owninga ggwanga atwala muli twale mu kaseera. Ne kitange ku Obote yali akola naye ng'ate yalwanyisa Obote yali musomesa. Era yali asasula ssente nga mulembe gwa Obote ye government ye. Tekyamuggyako okukola bituufu na kwegatta mu bali mu nsiko. Wadde bakutuusaako bino Jakana okyasobola ogenda mu government n'oweereza. Ate bino babintuusaako nasenguka ekibiina ky'NRM ekiwalisoose okwebuuza. Wabula gambye nti wendi ku lw'ensooka nti enteekateeka ekyo kyeraga. Tuli mu nkola ya bibiina naye nsibidde wano ku lwaba kitaffe n'Abaganda abaafa ne baganda bange eno ye revolution mwe tuli ekibiina kyaffe ky'Abaganda. Kyoba nti Museveni talina kyataddemu kiraga nti kikuze. Ne bwali baavuddeko enteeka lye baateekawo ntusiba bibiina tolina bujja siba Museveni ekibiina ate bugenda kiwabira ogenda kijjamu kyekirina kitebe tekirina kapasite yonna ya ssente gye kijjamu kati ogenda kuba otwala kinga owaabi. Naye batega mutego okutuleka agulwa kuba tonna kitegera nti lwaki NRM tagizimba etteeka lyebateeka mu 2:5 eraga nti obuyinza tubukwasa kibiina bwali baavuddeko mugenda wawaabira kibiina oba muli amukizingako kizinga nti NRM eve muli wangula naye temulina kimugenda kusasula kuba mu NRM temuli kizimbiddwa kigiraga kapasite kuyimirirawo myaka giwera 2 nga Museveni afudde yadde 10. Onfuna bulungi? Kaakati Fred Lumbuye nkikuddiramu lunye n'abampuliriza entegera yange yo nnono bwenjimanyi Kabaka taliimu katwa. Okay. Based on facts to be told, emirundi Kabaka gye yakasinkagana Museveni gyonna gibadde misavanga avaayo nettu. Era natuuka okukola program emugamba nti Ssaabasajja Kabaka ssente ezikuweebwa ng'otudde ne President Museveni n'olukiiko lw'obugenze nalwo bazaawule era zitegeerebwe ku Buganda byebanja ku mayiro 50 n'esulako ebitebya central government basasuddeko ki.
ekyokubiri emmayiro akenda ketubanja bazizza kiriwa. Namba 3 ebibuga bya Buganda byebanja bibasasudde omusolo ogwo oba ntegera bulungi. Ekisembayo ku kyo nga ntegeza Ssaabasajja Kabaka nti ssente zo lwaki ateeka okuzaawula ye yajja okubanga abaliwangadde mu Buganda obukwe amatu ge bamuwa naye enkiko zigenda okudda mibateesezzaako temubamu kigambo Buganda yadde n'ekimu. Kabaka ne Museveni gwe lumbuye nkikutegeeza batta omukago ogwabwe abo banywanyi ab'omukaga batagenda kweyawula. Newankubadde Kabaka waali ng'omwagalanga nange ndi Muganda, Kabaka tayagala Bwakabaka, Kabaka tayagala Buganda. Ekyo kijje ku nze. Ebyo bye muliko ng'ate gwe olwanyisa Buganda okozesa tutumulyo ekibiina kyo kiwangule nga bwe bategeeza Obote nti yeebagadde mugongo gwa njovu n'ennyumba agizimbye ku Lwazi bw'amaze okukwatagana ne Buganda okujja okwesimba n'okuvuganya ku kifo ky'obwa Prime Minister okufuuka Prime Minister wa ggwanga Uganda. Ontegeera bulungi buli wa byabufuzi ne Museveni yakyogera nti Buganda bw'ogye yawulako tobaawo bw'ogye gattako wangula kyoyagala. Kale enteekateeka olina zitekera muli ezijjirya oluvannyuma lw'okubanga omaze okukozesa obuyinza bwabwe. Myaka 40 ekyakikoze Museveni okusuula Buganda. Nze sisobola kuba na Museveni ku nsonga 3 zenkugambye. Ekyo nedda era bugamba nti Museveni ye yansindika gweraga puluufu. Nabaga nti nze wano sidda na mbyabufuzi sidda mna kwerera ejja kuno. Naye tulekerawo ebyobufuzi ebiraga nti ku bagundi muwaayirize DP alina enkola eyo kirungi kikyamu kikube paka tulijja mu buyinza. Fred Lumbuye ebyo bya kisina bya kyana kito tolina ndagano gyogenda kuleta Museveni yakola bataka ba Busajja bakola na Museveni yadde Buganda gye yakola nayo ewane Katonga bagenda n'amafumu ge bakezaako kutako omukago. Njagala kutegeeza bannanyini nsonga mu Buganda bannanyini nnono abategedde ku lubereberye. Mu mwaka 1954 Owekitiibwa Kimasi yali asinziira Kenya. Kimasi yateganya abazungu e Kenya nga buli nteekateeka yonna Kimasi yali agimanyi era nga bw'ayingira mu lukiiko awandika ku papula nti nabadde namba 12 14 mugikebereko ebyadde mu kiiko nabadde mbitegeeza n'ategeeza wa bagenda n'okkuba n'akuba ebitundu by'abazungu bateekeddwa okubanga balaba bafuna ku buzibu. Kimasi naye nga baali nga mu lukiiko ng'ate Kimasi tebamulaba yali akozesa eddogo. Ontegera bulungi Kimasi yayingiranga mu lukiiko nga abazungu tebamulabye nga ali camouflaged. Oba ontegera bulungi tebamulaba yali invisible. Kaakati ye mu luvannyuma ng'awandika ku lupapula lwabali obadde mu lukiiko nga kwali nga ne bateeseza byonna abimanyi mu mutwe era n'abitegeeze bweru kumpi. Nabuuza Kimasi yani era atuulawo mukiiko teyabaddemu kwali ne bayogedde mu lukiiko byonna nga abimanyi era n'abibuulira bye bateeseza ebweru nga byebituufu. Abazungu kyabasukkako Kimasi okumala emyaka emeka 2. Omanyi kye baakola abazungu? Baakuba olukiiko ne balita yenna buli mukyondwa gyali ajasamire tukwate Kimasi ne bateekamu omutwalo gumu ogwa pawunda yenna n'akwata Kimasi wakugutwala. By then omutwalo gumu ogwa pawunda kuterawo milioni nga 5. Ontegera bulungi abasamise ne bajja naye Kimasi eddagala lyakoza tulimanyi tuteko muvumbula era baalikola Kimasi baamukwata. Naye Daily Telegraph bwe yafulumya amawulire yagamba nti lwadde akyabayiva era abategeevu abatakkiriza mu nsonga za nnono ne gavumenti ya Bungereza esamidde. Mulira omutwala obufuna bulungi n'olwaliro kikyasoboka Abaganda abaliyo bannannyini kukola mikago ne Museveni basituke batagula emikago egyo oyiri gwe mukago ogwo ogwamukwaswa n'effumu Katonga wali abaaliko newankubadde kitange yali waali yalumiriza n'ategeeza nti emikago gyaffe tugitegeera. Yes yali mukulu mu lutalo teri ndagaano yonna Fred Lumbuye gy'ogenda kuleeta yakolebwa na bataka yadde Buganda bye twakola ne Buganda biri mu nnyingo namba 7 era yatugamba bwe tulifuluma ebweru Museveni ng'Abaganda abasinga obungi kye bayagamba okuza ku Bwakabaka ekyo kye ŋŋenda okukola. Teyabuza 93 yabuza weebuli Fred nga tonnaba kuba nti oyogera byogera ku lwa Nuupu ebeeko weetuuka n'okugamba nti mukwate obuyinza yogera ebituufu by'omanyi. Kabaka w'Obwakabaka bw'e Buganda munywanyi wa Museveni namba 1 eyasuula Buganda emyaka 30 gwenkubalunye era n'ensonga n'enziba kubanga Kabaka abamuweereza eri abataka b'obusira mukozi bukozi ajjuliriza ebyo 5 nga takola biri wabweru wa ndagaano ezo zemuteeka mu kufuuka kigambo Kabaka wadde okubeera Saabataka yadde okubeera Ssaabasajja ebyo tabibuuka. Naye olwa information okuba entono
n'abayivu abazzeewo nga bakozesa ka slim word katonotono ate nga bakasiiza omuzigo ne bakazimbulukusa kabaka tala mukamwa Buganda bulabi mukamwa k'abayivu abazze wano abajja nga tebakkiriza mu nkola ya Bwakabaka naye nga batusiiga akazigo okulaga nti obulabe Ssaabasajja Kabaka mukamwa ekyo si bwe kiri basiru bajega Buganda bagirya abakopi gye tuli Obwakabaka batulya mutulaba kabaka nnono ye mukuba byakoze Obuganda ebyo bibye akatwa singa kali mwekali Museveni nga ayagala kujjawo kabaka teyetaga katwa kalagibwa na sense nti kalage nti kabaka yafunye damage yatandise okuyoboka olususu yagizebwa ati ebyo bibye Mayiga yabategeza ni wankubadde Molodokai nkuu oyo mu Pentagonia yajjanga alina interest yenga bebamu kubagulwa abali mu kintu muli atenga naye akimanyi nti mu Tanzania 911 nga asobola okukwategana n'oli kubanga abatanzania wali ekika kyaba Museveni oba mfuna bulungi ekika ky'abatanzania abo nakinnyonnyolako emabega abanyambo baba bannalwanda 911 Tanzania be balira bayita banyambo ne baba bannalwanda kaakati Mayiga yaliba omunnalwanda omunyambo nga kitegeeza nti ava Tanzania n'amanya nti ono munywanyi wange Buganda n'agisula n'akola byonna byakoze Fred Lumbuye kabaka tawaabwanko katwa kubanga kabaka mukwano gwa Museveni ye nannyini ddiiro y'okuleeta Muhoozi nga ne wadde n'eddiiro ereeta project yani ya mutabani we Semakookiro ekitali mu mateeka kati Buganda abayivu bagiwadde vibe etali ntuufu ng'eyawukana ku nnono obuwangwa obulombolombo empisa n'olulimi n'enfuga bwe twafuganga kyovula nti endagaano baazireka bwe twasomesa ku kikatikiro byateekeddwa okukola bwe tusuubira jjanga alina amagezi nga Buganda ajaga n'Obwakabaka bukola ki kati ya episode gye tugenda okuddako somesa ku kabaka yagala ennono ye n'Obuganda biki byateekeddwa okussa mu nkola awo wetujja oba ntegeera bulungi Fred Lumbuye nkulayira mu linnya lya Katonda gwe kennyini gwe wefudde omujega nze nkulinze nga mbaga ya Jakana kuwasaliizi aliya nkutegeeza lunye you are nothing complete maaso gange tolina kyoli sibula abatulabe ne yadde akatiddi Buganda tolina kyoli wache nali nkusubiramu kye nali ntegedde kyali opposite gwogoberera kibiina nze njogera ku ggwanga n'abantu batuddemu kutereera kati interest z'okola nga n'oyo akuwandikira obuntu bwe asobola okuba yakoowa Museveni ng'akuwa amawulire ekibiina kiri kiyisituke nene bwe kiri wangula oyinza okuttibwa obuttibwa kubanga bangi abadde mu ntale zo nga bazikola oluvannyuma ne babajjawo nga badde bategedde bingi ng'ojja kwasanguza bingi nga olina kufa mu kusembayo ontegera bulungi wegendeze byogenda okufulumya nga bifu nga biwa just polls ezo za likes n'okwagalibwa n'okuddamu okutegeeza nti nze toddamu kumpooninga byonsindikira nti nkuwooninga gwe leeta bulesi information ng'ogikubaawo Jakana Nadduli neeyimira ku kitange byampadde abasigadde baba biraba nga si byamagezi nze bimmala okwengeegi nga buli kamenyo yonna gyali nga awulya kamenyo nkikuddiremu omugezi taba omu gye muli bagezi mujje mbalinze mbaga ya Jakana naki naliza aliya nja kubagaza emembe gya Katonda emirungi n'okutegeeza okujjukiza nti gye tubadde okuyita mu bufunze kibadde kya Fred Lumbuye kunsindika episode mu nnaku 2 eziise nga ntegeeza nti byenjogera bya kiweewe tebiri mu makulu era ngezeeko nga bwe yantume wakitange mubuuza ku ebibaateekawo endagaano zaabwe ne Buganda tagoberera endagaano za Buganda mbakyawa Buganda Fred Lumbuye mwali n'ekibiina kyakkirizamu tekiri mu nsonga yonna eyogera ku Buganda the federal system naye bwe yavaayo nate n'atulaga nti bw'oba mwagala okufuna federal system n'okubaako ekkubo ye n'atulaga ekkubo n'endaba omujega awedde emirimu gwe oyagala otulaga tufuna federal system lwaki ekibiina kyo tokiraga ekya Nuupu nti nakyo tusobola okuwangula ng'okimanyi bw'otulaga by'otulaga tusobola okuwangula ng'ate naawe onoonya buyinza oba ontegeera kale obuli pongo bwo bwekyana ekito n'okulowooza nti okutegeerako okusoma amawulire omuntu asoma amawulire tegaba gage yaayisaawo buyisa biwandiiko kati ye Fred Lumbuye njagala okukozesa mutwe gwo ng'oyawudde bye bakuwandiikira tulabe onneŋŋange nze ndirwedde n'akatono ako kennina nze nage neebalamu nti neebaza taata we bali kuweerera n'okumpa ku information yeekwata ku ebyo gye mwayita n'eggwanga lyange okulaga na butya biteekeddwa teekebwa kabaka taliimu katwa yadde naka Museveni nga siriyo kiira is a good one buli munnabyabufuzi agenda okujja musi naye atya attira ki kubanga ne sentensi za gavumenti sigalo za penal code ezizaga nti ono ateekwe kalabba ku musango gwakoze newabeera interest y'omukulembeze w'eggwanga naga nti gundi oyo olw'embeera gye tulimu ayagala sabotaginga
naye kulwa abantu nga kinudde nga neggwanga lyakufunamu bw'aba agenda sabotage nga tumugjewo ekyokulabirako kyemba nga kyekisembayo kabaka bwe yategera Matinuza Nsibirwa nti yegasse n'omuzungu ku kya East African Federation n'endagaano bagikoze nga yavaako kwoli nadda ate kumuteesa kubanga ali ku Daudi Chwa n'akomawo kumuteesa ontegeera bulungi eri endagaano Daudi Chwa lyagiganye bw'akomawo n'ategeeza abazungu nze bwe munziza ku bwakatikkiro nteekwa buteekwa okukiisa etteeka lya East African Federation n'endagaano yali amaze ogikola n'atandika oddedekeza abataka b'obusolya amubbirako magala ategeeza Ssaabasajja Kabaka ye yali omukukutivu we mubega wa Kabaka ow'ekyama n'amugamba nti waategedde Kabaka nti Matinuza Nsibirwa endagaano yamaze ogyekola bwadda ku bwakatikkiro kye baddedeekereza East African Federation Buganda yonna tugenda kwetabira mu East Africa we are no more kitaawo yagana endagaano erwa ensonga zino yababuuza endagaano ze twakola nammwe 1894 endagaano y'olwenda n'esembye yeeno eya 1905 1907 mugenda sooka kuzizza mutuke tugenda ku East Africa oba tugenda mu East Africa nga n'endagaano ezo nazo twazikola nammwe bungeza ne kijituulamu kati Kabaka kubaga nti no musooke muzze obuyinza bwe twabakwasa mu ntegeera yaffe nga bwe twabategeera ffe tujja kwetwala mu East African Federation nga naffe tumaze bategeera omuzungu n'akona nga sooke tukiwummuze kati badda ne paati twe yansibirwa onfuna bulungi Kabaka bamala okumubbirako nti Nsibirwa tukikubulira lunye endagaano yakitaddeko dda omukono y'okuwangula kwe kiri automatic nawe weewaawo ompitire Sebalu nga bayita omutaka Sebalu yali mulungi mu Sabaawa nga bwana Sebalu ninayo akalimu kange kakimpoze naye kabwa Kabaka seetaaga akoogerako nti ye njagala kujjawo Katikkiro Nsibirwa Sebalu n'okwekanga yeekanga okere nkya Museveni okukera nkyo kugamba ng'obadde mu kiwajiwe nti njagala njirewo mutebi oyo yeso kuuza ngenda kikola kinaawulika kiki oba nfuna bulungi Sebalu nga nti ogwa saka gegattula Ssaabasajja Kabaka siri kukisa woligwa wendigwa obadde ekyo oyagala nti ye lubaga wano Sabawa nezivuga yes bayita Nsibirwa mu kutereeza nti Ssaabasajja Kabaka akwetaaga kusindikidde agenda kusindikira n'omubaka agenda okukima nga bamusindika nga bagenda bamuyitayo bajja bawanyumya batuuka ku lubaga awo ategeeza munne Sebalu nti Sebalu ategeeza Nsibirwa omuzungu ono mugezi bannange olaba tunulako ddala wali eri waggulu mu kidde kiri okimanya kasisi kyakakuba ekidde kyo kali eri naye kivugira eno onfuna bulungi Nsibirwa amamaga atunula eri owa Sabbaawa yamukuba amasasi 7 n'engalo ku kibatuzo n'azikutulako teyavaawo nkibategeeza lunye amawulire g'omuzungu aga Telegraph gafulumya gagamba nti Buganda tugikakasiza nti yasajja kola n'obutegeevu bwawe bwe twali tunyoomye kubanga ate bwe beekola emirimu gyayo yataddemu olwaliro okusoomooza n'okusukka we yalikomye eyamaze okutegeera nti wetuba tutundula envunza okugiwonya n'ekibondo okijjamu yes yajjawo Nsibirwa East African Federation nezikirira kakati na kino bwe kiri gwantegedde ontegedde Katonda bankuumire atakuumira mpeera abatukumye sinza nakusukkawo naye okimanyi nti tuli wa naye kamera agikwata ali eri ne bw'otunula eri ogenda okulaba abatukuumire mwedaba